بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار بسيره إلى يوم الدين. أوصيكم وإياي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nkujjukiza nejjukiza ebbanga lyonna okutenderezanga Allah n'okumwebazanga. Kyabuvunaanyizibwa obuteerabira Allah gy'akujje, nabwe gutyo mukkiririzeemu nti yonna gy'olaga enteekateeka yaziina Allah. Lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi 26 mwezi gwa 11 twolekedde omwezi ogw'ekkumi oguyitibwa Dhil Hajj. Ennaku 10 ezisooka ziriko ensonga nnyingi, ziriko ensonga nnene. Mbyosaana okumanya ekimu ku byo nti Allah tabaraka wa taala yasukkulumya ebitonde bye ku birala. Yasukkulumya Allah ennaku ku zinne waazo, n'asukkulumya emyezi ku ginne waagyo. Bw'atyo Allah tabaraka wa taala n'asitula ennaku ezimu ku ndala n'emyezi egimu ku mirala. Mu byosaana okumanya ennaku zino eza 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhil Hijja zi afdalul ayami fi dunya, zi afdalu ayami dunya, zennaku ezisinga obulungi mu mwaka gwonna, zennaku ezisinga ebbeeyi mu mwaka gwonna. Nabwe gutyo mu nnaku ezo 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj, kuba bali mu hijja ate olunaku olusingamu mwezi 10 mu wiiki, Allah n'asukkulumya mu lunaku lw'ejjuma lwa bbeeyi ahadithi mpitirivu nga Allah alaga ensonga, nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam alaga ensonga nnyingi ku bw'ebbeeyi n'obuzito bw'olunaku lw'ejjuma. Zino nnaku twogera ku nnaku ez'emisana, ate mwanange mu budde bw'ekiro Allah n'asukkulumya ebiro 10 mu mwezi gwa Ramadhan. Mu budde bw'emisana bwonna ennaku 10 ezisooka mu mwezi gwa Dhul Hajj za bbeeyi nzito, ziri wala nnyo, ze zisinga obulungi mu nnaku zonna mu mwaka mulamba. Bwe tudda ku biro ekiro, ebiro ebisinga okuba eby'ebbeeyi ebirungi bye biro 10 mu mwezi ogwa Ramadhan. Mu layini eyo mu ebyo ebiro 10 Allah ate n'atuggyiramu ekiro ekya Laylatul Qadr. Nabwe gutyo mbyosaana okumanya bino ng'omusiraamu wandisaanye okubimanya. Bifo ki ebisinga ebbeeyi mu busiraamu, nnaku ki ezisinga ebbeeyi mu busiraamu, biro ki ebisinga ebbeeyi mu busiraamu. Bw'atyo Allah bwe yateekateeka eddiini mu bantu bonna be yatonda, Allah n'asukkulumyamu bannabbi be. Mu bannabbi bonna Allah n'asukkulumyamu 5, mu 5 Allah n'asukkulumyamu 2, ku 2 Allah ate omu n'amusolobya ku munne. Mu malayika hakadha alhal, Allah alina gye yasukkulumya mu zinne waazo. Bino omusiraamu avunaanyizibwa obbimanya. N'ebifo byennyini emizikiti, ebifo byonna ku nsi Allah alina ebifo byasukkulumya ku binne waabyo. Mbye tusaana okumanya ku nnaku 10 zino ezisooka mu Dhul Hajj, faraidul a'mal, emirimu egy'obwetteeka egya faruda mu nnaku ezo 10 mizito nnyo, gya bbeeyi nnyo, mirungi nnyo, tegiinaayo mirimu gigifaanana gigivuganya. Si faruda yokka, ne sunna zokka, sunna zennyini ezikoleddwa mu nnaku ezo 10 za bbeeyi nzito nnyo, tezoogerekekako yadde sunna mu nnaku 10 raka 2 nga tonnasala subuhi, raka 4 nga tonnasala dhuhuri,
n'ebirala tezisinga faruda zaayo mu nnaku zisigadde. Faruda esigala faruda ne sunna era evuganya na sunna. Atuuliriza beera musaale Qur'ani gy'onoosomera mu nnaku ezo 10 ezisooka teyina weeyinza kuvuganyiza Qur'ani ya nnaku zino zisigadde. Okusiiba ku munaku ezo 10 kwa bbeeyi nnyo, tekuyinza kuvuganya kusiiba kuno kwa mu nnaku zisigadde. Okusaddaaka mwana wange tekuyinza kuvuganya kusaddaaka mu nnaku zino zisigadde. Okutendereza Allah mu bigambo subhanallah alhamdulillah n'ebirala kwa bbeeyi nnyo toyinza kugeraageranya ku nnaku zino zisigadde. Okuyunga oluganda, okuliisa ku mmere n'ebirala, okulongoosa emiriraano gyaffe, okuziika, okwetaba ku salatu janaiz. Mwana wange emirimu mu nnaku ezo 10 gya nkizo gya bbeeyi ku nteekateeka y'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Bwe badde obubaka bwange nze Muhsin Burhani Kiti bwe tusazeewo tutandike nabo kuba twolekedde ennaku ezo 10. Nnaku 26 ze tulimu olwaleero tubuze ennaku 3 oba 4 tuyingire mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Omuzindalo katuguze ewa mukadde waffe Imam Ahmad Sulaimani Kyeyune nga bulijjo atwanukulira ebibuuzo yadde era naye atera okubaako n'obubaka bwasooka nabo. Imam faddali. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wosinzira wonna okulaba omusomo guno bibuuzo nawe nkwebaza kubanga era bya ssente. Ogenda ku wifi MB zitwala tugende. Then nebaze Sheikh Kiti ebigo byatujjukiza nga ibada gye tulina. Tuyinza okuba nga era tuyinza obutasula kusala salatul Eid. Niwe waliwo ibada endala ezitayimirizibwa nga nnyingi nnyo nga bw'okonyeko insha Allahu tabaraka wa taala. Bwe baka bange benyagadde okujjukiza tutandike ebibuuzo byaffe. Tweyanziza nnyo Imam, barakallahu fiika. Amin ya rabbi. Ono atodde salaamu alaikum bassebo, biki ebimala okuwera omusajja nakkirizibwa okuwasa omukyalo owokubiri? Abamanyi baatunyonnyola obukwakulizo busatu. Si kuwasa wakubiri yekka naye ataddudu obukwakulizo okwongera ku bakyala basukka ku 2 basatu. Kwegamba tebajja kusibirira agenda kuwasa wakubiri nti n'owokusatu alina bye banaamuwa n'agenda okwasa okunaba musibirire bye bimu era. Akakakulizo akasookera ddala ku busatu bw'otugamba al-qudura al-maliya, obusobozi mu byenfuna. Naam, si kuyingirira famire 2 nga n'omulimu toyina, tosobola kuzeetika, ziri expensive. Ekyokubiri al-qudura al-badaniya, amaanyi mu mubiri, obusobozi bw'omubiri. Obusobozi bw'omubiri osobola okuba nti obeera n'omukyala ne batajula. Naam. Pena akakulizo akokuna al-adala, akokusatu al-adala obwenkanya. Allah batugamba nti fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, bwe mbanga mutidde bw'olabanga tojja kusobola byakwenkanya sigaza omu. Imam, ki ekitegeezebwa mu kwenkanya? Okwenkanya kuyingiramu ensonga nnyingi. Ekisookera ddala okwenkanya ebisanja. Si kuba nti eno osobola emyezi 3 eri wiiki. Okwenkanya mu kubagulira ebintu mu bisanja. Imaamu katono nnyo, omukyala ayinza okuba njabbawe nti nsaba ennaku ezange zitegerekeke, oba omwami asikaze okusajjala atakwe nti anajja gy'amanyi agwa bugwi. Nedda zina okutegerekeka olw'ensonga naye yeteekateeka ng'omukyala alina byalina okuteekateeka n'okutereeza ebirowoozo bibeere mu field. Okusetinga ebirowoozo bye bibeere mu field. Kiringa kusoma Qur'an al-Karim, bwekugwako bigawo tusoma naye osobola kusetinga n'ofuba olabe ebirowoozo byo kibeera mu field. Kati omugwako bambi ekiyinza obutamugasa bulungi okwesetinga n'okweteekateeka n'ennyambala ekiwuka. Imam, watandikidde ku busobozi bwa byanfuna. Bangi tulowoozezza okuwasa omukyalo owokubiri nga tuli bapangisa n'ensente zennyini Land wano atubanja emyezi nga 3. Ate tyagenda okuwulira nti haja ate ateekateeka kuwasa mulayini eyo. Obupangisa kirala n'okuba nti alina obusobozi kirala. Balaba nti biba byanfuna era kusasula ennyumba eno batubanja emyezi 3. Anti Haruna ategeka kuwasa mukyala wakubiri. Land eno nze munnyonnyola abapangisa balina emiteeko 2. Waliwo abapangisa nga yayagala naye nga obusobozi abulina okuzimba. Ekyo kimu ekyokubiri. Waliwo abapangisa nti balina
bw'aba nga talina busobozi bwa maali bujja kusobola kusasula renti yeeno n'eyeeri kiri haramu okuleeta omukyala wokubiri bagenda kumutama balina obaddukako bangi ne bajuliza Allah jatuliisa Allah waali kati ekyo bakya tawakkul okwesigamira Allah tabaraka wa taala okujuliza Allah nti ajja tulabirira naye bitihadhi al asbab otekawo n'ensonga mu mbaka sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Umar ibn al-Khattab erimu arubawuna nawe ingeggwako yagaa nti law annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu himasa wa taruhu bitana abaana Adamu babakubanga baali besigamira Allah olwesigamira olwannamaddala yandibadde bagabizanga ekinyonyi kigenda kumakya nga kiyala nekidda nga kikkuse naye ekinyonyi byebimu ku bintu ebisinga okwesigamira Allah wallahi kikeera olukeera ekyo kimu ekyokubiri kitakula olutakula kiyigga riziki oluyigga naye osanga oyo gwogambye nti Allah ajja tulabirira kati Allah ajja tulabirira tutera kikozesa faanano nga kyakulwanyisa ajja tibwakuvunana ne taata w'abaana ddala mu mbeera mwe tuli ng'abaana babanja fiizi ettaamu ziri bbiri landiroodi yakava wano programu z'okuwasanga ozikedde najanga nti gwe tewakkiriza Allah ekinyonyi kiteekawo embeera nnyingi nnyo kikulyetinga chances nyingi okufuna riziki niyo osanga oli atudde tataddewo mulimu agenze wa imamu kumusaba mbu Allah yakola ki ekinyonyi ekina tawakkul okwesigamira Allah okw'amaanyi naye kiteekawo ensonga riziki mwene eyitaki ekituukeko imamu okwasa omukyalo okubiri kyatteeka nedda kyakyeyagalire al aslu fi ziwaj al wahid omusingi gw'okuwasa abeera ogwo kati abaddako bonna kyakyeyagalire alhamdulillah imam tweyanziza nnyo basahaba nga bo temuboogerako nti bawasa abakyala bangi nga Abubakari Uthmani n'abalala nedda obutaboogerako tekitegeeza nti balinwanga omwoyo ati Abubakari yalina abakyala bana Abubakari Siddiq rabi yalina Kutaiba yalina Ummu Ruman ye mama wa Aisha radiyallahu anha ate Kutaiba ye mama wa Asma yalina abakyala be bana ate nno ye wekitiibwa Umaru aga nti abasajja b'omulembe guno ndaba nga bandiwasizza omu kuba bayaaye simu ekigambo kyatutaddeko ndaba onalaba kabuuza mukyala nnyaba ekigambo kyotutaddeko si kituufu kuba ffenna olwaba tuzingidde wamu anti era abayaayi babeera mubayaayi bannaabwe akyala era Allah bakwasaganya n'abakkiriza abalungi mbami era bwatugamba mu Qur'an watayibaatu litayibin naye atugamba nti abasajja b'ennaku zino bandibadde n'omukyalo yazaamaanyizza ffe twita ffenna abayaayi ekigambo mpulira ki mulimu abeeyisa enneeyisa eyo nga tubawa abaana baffe ne bajolonga era n'abakyala nabo mwebali ng'afumbira omwami obuvunaanyizibwa n'ajolonga oli naye tekigamba nti bonna bayaaye era ebyokuwasasukako mbiveewo nedda ekigambo kyatutaddeko ekigambo si kituufu kuba abakkiriza bangi kireka gwalina eka yabimukola kati n'atukiikirira nanyiga ffe twamulonda bulungi n'atukiikirira jamaani waliwo ennaku ezo eddoboozi lyafuma ery'omukyala ng'alaajana Allahu akbar waliwo eddoboozi ly'omukyala lyafuma ng'alaajana naye alagwa ku ngeri ko omwani abaami tulina okweddako ewa Allah abantu abo Allah batuwa mu halal odinoddiza omwana waffe n'ombonyaabonya noddiza omwana waffe n'ojolonga osuddawo mu nnyumba olwokuba omuwezi obusente ku ssimu lw'oyagadde lw'oyitayo Allahu akbar tutye Allah tabaraka Allah nabbi yatugamba nti fattaqu llaha fi nisa mutye Allah ku bakyala abo kubanga wenda tubanja ebintu bingi omukyala yogera eddoboozi liwanvuko ate naye balikozimu ne vidiyo kati ate zino liriko abakyala balaajana naye twegendereze nnyo abakyala abo tubafuna nga tubaagala sheitaani esinga otutaataganya nabo ekulaga nti walonda bubi wapakuka talina beauty mukyafu sheitaani esinga obikulaga n'ebigezza ebirungiwawo ebiri era ngamba ku kibuuzo kino olaba nti mukyala wo mulaba nsobi zokka oba bala omulabako nsobi zokka funayo olunaku lumu okwate ekkalaamu n'ekitabo osaziremu mulayini lupapula ogende nti ebibi by'omwami wange n'ebirungi bye oteeke n'ebirungi noteekeyo ebibi ebiseera ebisinga ebirungi ojja kulaba nga bye bingi ku bibi naye lwakuba gwe focus eri ku bibi byokka naawe omwami okigenda otuule jjayo olupapula oteekamu omusitale wakati
ebirungi by'amabuddala ebibi by'amabuddala owandiike wa ojja kukizuula ng'era ebirungi bye biki naye sheitaani ekulaga bibi byokka. Imam nsaballa w'ekitiibwa atuwe okuba beegendereza ku kigambo bufumbo. Atuwuliriza omukyala wo omuyinako ejjana bwekulema muliro, n'omwami hakadha alhal wala n'omukyala omwami wo omuyinako ejjana bwegaana muliro. Bangi imaamu ku mukyalo ono owookubiri mu kiseera nga twogereza omukyalo owookubiri ate empisa zaffe naawaka zifiira ddala oluusi ne tunyumiza n'oli gwe twogereza buli kifeeka n'omunyumiza ono gw'olina eka yenna n'omumalayo agenda okutuuka mu maka nga byamuvuma byennyini n'ebyomubuli byabimuvumiramu. So nga ate ekisookera ddala omukyalo ono owookubiri okukakasa nti gwe oli musajja ddala oli musajja namaddala omusajja w'amaanyi bw'akuzuula nti owa mukyala we oli ekitiibwa yafunye omusajja naye bw'akuzuula nti omukyalo oli tomuwa kitiibwa kubanga ono ekisooka siguli kugenda okusembyayo bugenda kukyenkya nono naye omuzzeeko era naye akimanya nti nange bw'ali banzizaako bwatu bwagenda okunjolonga kyenkyayizemu oyimaamu nti olabudde omukyalo ono gwe bawasanga owookubiri atunulire nnyo omwami ono neeyisayo ku mukyala wo bw'aba akusomolerayo byonna ebifo eri kitegeeza nti bwati bw'ali bisomola nga awasa owookusatu kasengeja kamaanyi awendoza otumula bwatutumira entegera y'omwami omanya nti otofunye mwami omutengo okyalinawo omukisa ogukivaamu kasi omulaba ng'ajolongowewuwe amukubamu ebituli byonna ebiri ensobi zonna zikunnyonnyodde manya nti otofunye mwami talange tamanyi kufumba mukyafu muzibu funye kisasalala Allah omwami mutuufu asooka kulaga ono omukyala nti oli omukyala wange muwa respect maximum respect ekiro n'omwami gwe nalabako yali ayogereza omukyala omupya najjaako nakulinnya lyoli n'anyiga namugaa nti otoddangamu tomisanga mukamu ani ayisa mukamu omukyala omupya ayisa mukalinga erinnya lyoli omukyala ali eka namugaa tokiddangamu oyo muveeko batucyokoza akubuza naye bamusimbako kinganda bati nga takusaana iwe tansaana ng'ayozezza ebbanga lyonna olukondabe afumba ebbanga lyonna tukondabanga oyo yali ewaka naye nno ensonga ezo zakwegendereza sebo emirembe gifuna mukyalo owookubiri omupya omugole ba owookusatu sooka ogifuna ate mwoli ekyo kyentegeddemu ekyo imaamu aneeyongera emmere essowaani ey'okubiri aba awoomeddwa esoose bwekiri gwetewomedde dduzo teyeeyongemusenapataiti yange kati kitegeeza nti agenda okwasa ow'okubiri obufumbo bwa bumunyumidde nnyo buno obusoose n'alaba nga yeetaaga n'obwokubiri nsaba llo ekitiibwa atebenkeza amaka gaffe ya rabbi otherwise embeera sinyawo waliwo imaamu abaami eyeetambala okwasanga ekituufu n'amaka gasoose aje tiyagafuga nayogereza mukuka ati mukyala wange tamanya takutegeera tonkubira simu tokola otya nze omwami naye ebbanga nabwe byamala kubika omwami atalina mugongo tawaza omuyisa atalina mugongo atalina mugongo nga atyajatibwa okubimanya kubanga agenda kubonyabonya mwana waffe getumuwadde wagenda okubonyabonya kukuta kweka towasabireke kyekituufu toitonera kusajjakula tusobola kuyimirira ku magulu gabiyo gabi mama budala nti natwafunyeyo munno abeera kawento awo twapangisiza eba tukisobola twabula okunyabonya omwana waffe mala kufiirwa mala genda kuziika bebo bangoye bazinyisa jati agenda okugira nga engoye zo nagenda zisula mu bbafu zogenderamu anti ayagala kukwata naye mukazi wattu oliti nemusula ate engoye yazinyise ate basula bayomba kati nono omukazi wattu ekinyisiza engoye nakyo natakifuna masikini oba tosobola kuyimirira nga musajja sigaza mukyala w'omu tulina tteeka lyomenye wallahi bani tewali tteeka lyoba omenye okusigala ne mukyala w'omu ate nomenya amateeka mangi eno teri mirembe neno tegiriiyo duka imaamu kino katukikatirize tolina tteeka lyoba omenye okusigala ne mukyala w'omu okusinga okuleeta owokubiri omukukuse ate omenya amateeka gatagambika alina omukyala omu atuwuliriza era atulaba muli kakasa nti empisa gy'omuyisaamu weegomba eyisibwemu muwalawo nga bwe yandibadde gw'omuzaala ddala wandisanyuse nga batono abasinga bamubuuze empisa gy'oyisaamu mukyala bagiyisa muwalawo osanyuka asirika busirisi tayogera amakulu akulaga nti siri mu matu byonna bimanyi byenkola tebiriyo mbi nnyo
Allah akbar kuvuma kusamba waliwo olugosanga webasula baliranye sayiti n'avuma mukazi we nga bali abali ku sayiti ate babalaba tuvuka bonna uli ku sayiti vuga nti bulijjo haji bwatyo bwategeera. Allah akbar n'obusiramu ffenna n'otutyobooleramu mukazi nawulira ensonyi n'aswa twaliko muhijja lumu haji n'akuba omukyala oluyi mu bantu e Uganda tuli Makka la ilaha illallah mu kifo ki Makka wennyini oluyi lwaliva nsajja tinagenda paka inaabakuti Allah akbar walillahi alhamd sukuma byennyini aswala naye kati yeetaaga okubuuza bwayisa mukyala weeka atutegana esooka bwabuuza nti ono okusoma kwe kukoma wa oba takwatibwa muwadde ku nsonyi mu bikifo kino haramu eri wali ennyumba ya Allah kaba eri wali namukuba olugi ate mu bantu Allah akbar walillahi alhamd kale n'ensonga ezo akwegendeza jamaani mutusonyiwa abatuuliza tuziruddeko okuba abasinga amaka tegateredde naye nobuli olabanga amaka tegateredde ebiseera ebisinga tuba tusobola kwetereza wa Allah fembi gye tukoma okwetereza fembi ewa Allah n'amaka gyegakumakuterera gyebakoma okuba nga olwo buli azaamanya nga tuli azaamanya amateeka ga Allah tegaterera aja ati gwe batulugunya eswala ogisaala budde ki Qur'ani wakoma jjo gitunulamu abuzannyo buli ku TV oyogedde abuzannyo imaamu ayagala Allah atereze ebibye twafuna obuzannyo babiyita oba supu simanyi supu seri episode waliwo swalizanga oluvannyuma lw'esswala eya faruda oba obuladi bwange bazikaali ezo nzireete oluvannyuma lwakusaalayo sunna azikaali zijja esswala eya farada ewedde azikaali zijja esswala eya farada ewedde ndi mbwangu mu imaamu njagadde faruda yange eyamagalibi eggwe kati okutuulawo awo obuladi mbumalirize ebiseera bwe mbala sitirimu obwenga nti obuladi bwange azikaali zange zino nja zireeta nga ntambula sunna eno erako ebbiri kamala ozisaala azikaali bwe zinaggwayo ng'osala sunna azikaali zimale kuggwayo kyoke tusaale sunna tweyanza imaamu kikkirizibwa mu ddiini okuwasa abakazi babiri omulundi gumu newankubadde nga si baaluganda ibunu Qudama mu Al-Mughni omujalado ogw'omusanvu ensonga ezo yazikonako okuwasa abakyala basukka mu omu mulundi gumu kikkirizibwa naye kitamwa sheria tekigaana kubanga Allah ganti fankihu ma taba lakum min an-nisa mathna abamuga nti mathna tosobola kuwasa babiri lumu ego mathna babiri naye ekiri haramu yawmu zafaf kiki olunaku lwa honeymoon teruba lwe lumu ono bwekiba kitegeeza ono ojja muwasa noono bwemala obawasa olunaku lumu buli omu olina omutegekera olunaku lwa honeymoon lulala so si nti lwe lumu kwono ne ono kubanga omu abali azamanyizibwa nekyo baweetaddeko kimanyi gwe ng'omuntu oyinza okweyuzaamu ebibiri onaakufune nonaakufune osobola obawasa omu n'aterekebwa n'afuna yawmu zafaafu olunaku lwe lulala so si olwo lwennyini n'ogenda ewono n'ogenda ewooli naye nga tekikubirizibwa olunaku olwo lwogambye olwa honeymoon imamu kyateekamu kubafumbiriganyiddwa anti ate kyateeka kitya lwo lulina okubaawo lunaku zezimu ku nnaku ez'ebbeeyi mu bulamu bw'omuntu ezimu ku nnaku ez'ebbeeyi mu bulamu bw'omuntu olunaku lwo osooka okugenda eri munno nga wa halal ekiro ekyo ezimu ku nnaku n'ensaba zikweze omufumbo yenna atulaba era atugoberera watabuuka ne mukyalawo akaseera ko konna wakeerabira mubi nnyo wala tansawu lfaddala bainakum omubirira binene biki towerabiranga nga akaseera kaaliwo Kongo mulaba nga kimuli kyennyini ye mulungi asinga bonna ku nsi kuno teri bonna ayinza kuba n'amagezi okujjako oyo wallahi naye kati mu kaseera kano omuvuma bikikiinike towerabirako nti ate mwenako ku ssanyu wallahi towerabirako nti mwenako ku ssanyu n'omukwano ogutagambiga onabuuza mu lulimi olwammwe lumannyikiza what are the possible reasons for men to marry more than one woman if there is any backup by the prophet's hadith oba Quran? tuzimaze ziri ensonga esatu era zibakingibwa aya eri mu suratu Nisa obukwakulizo bulina okujjula abasajja okwasa bakyala basukka mu omu twazikonyako emabega
kakati ndoza nyina kyentegedde mu ndoza imaamu ekirala ndoza buuza nsonga ki omusiraamu ono ezimukirizisa okuwasa omukyala bwetaavu kyo okuwasa omukyala asukka mu omu si kwejalabya obusiraamu bwatunulira ensonga nnyingi ekyokulabirako omukyala ayinza okuba Allah tamuwadde kuzaala tumugoba alina zambi era naye si bwakyagala Allah tamuwadde mwana si zambi tomugoba mufuniyo omulala nakwaki abaana abalala abakyala abamu ayinza okuba munafu mu kisaawe ng'omwami wamaanyi si musango gwe mukazi wattu naye tomugoba yadde omukuluusanya eryabadde essanyu lifukataaza ogwo si musango gwe si yeyetonda bwatyo tumusigaze mbunafu wesayidi eyo tufuneyo omwana amuyamba abakyala abamu asobola okuba nga adde mulungi mu kisaawe ensamba y'omupiira naye mu kuzaala muno nagenda nga nafu titugende nti ezo ezambi omugobe muleke ewabire mukyalawo oleteyo omulala so si sente kuwera tukimanyi nti sente bwe ziwera ng'oleeta omukyala oboki bakula mangu essanyu nerikendera ewaka ate ng'omwami abakyala ebiseera ebisinga abaami b'okukula kwabwe kusulowinga bakula mu bugumiikiriza kati ensonga ezo zitunulirwa okimanyi imamu tabamutuwasa omukyalo n'okubirirwa fujjo eno ku mulimu gye tukolera banno bawangala bajja ne bakuyimbirira oluyimbirira ebyo bigendirangako ne bajejaggwa okuva ku makyanga buli kasonga kavuddewo ensonga y'okukwasa okubiri olwokuba bonna bawuli nabo balina abakozi basatu nawe wase kati nno abamu oluusi ojja n'okizula nga omukyala ate mu kisaawe ye w'amaanyi era ensonga era gwe mulembe guno tuziwulidde nnyo yasiini nga teweemanyi ddala bw'oyinza okusobola gwe mulembe gwe tuliko kati ebiseera bino ekisaawe kyewunzika abazanya bamu balina basobola okuba mu kisaawe ne basamba sayidi endala batiimu eri endala yanafuwa nnyo ennaku zino kati ate yanafuwa ati wakankulate okwerijja bakita kwerijja alqudura albadaniya oteeka okwekakasa omubiri gwo nti alhamdulillah nga tewali kijja kukyukamu ku programu bwe zibadde zitambula eno naawapye baganyegenya tugendawo wekanga olidde ebintuntu ebitaliika ensonga zikutadde ku bunkene saba n'owekitiibwa atuwa okuwa obumativu sayidi zonna sayidi y'omukyala ko n'ey'omwami onaga nti I have a restaurant and I use one of Allah's names, is it haram? akozesa amanya yagituma linnya lya Allah Rahmani restaurant Al-Ghafuru restaurant zamulayini eyo kyakola gye kiri atalina buzibu obula ekiganibwa okutimba aya za Quran mu restaurant mu maka mu office ayatul kursi nagitimba wali ikhlas falaq n'ennas zitera kutambulira naye nga golaba oyo amala n'omwaka nga tazisomye ngano ne muto tezirimu Quran si byakwewunda si kudecoratinga maka gaffe n'ama office Quran bigambo bya Allah bina kusomebwa era tulina bikozesa nga tumusinza so si decoration nyinaji mukwano gwange yambuuzaako alina ekizimbe kye yali azimbira nga nti ngenda kituma byonna bya Allah mbuuza mbankoze ensobi atalina buzibu nti tewali mutawaana yatera kyekituufu ate byani wallahi alhamdulillah onabuuza nti singa nkoowa omwami wange era nga mu butuufu sikyasobola kubeera naye mu nsonga z'obufumbo era nga ne bwe nkikola sinyumirwa nzikirizibwa okumweyambulula ate nga mu budde buno siri naye mu nsi emu kuba we namukoowa namusaba ŋŋendeko ku kyeyo kati nzikirizibwa okumudiza amahale ge nga nsinzira eno gye ndi kati ekibuzo ng'ekyo ezo ensonga ezimu teziba za wano kiba kirina kujja special ne tutula naye ekyo kimu ekyokubiri ebiseera ebisinga obufumbo buggwamu essanyu nga Fatima binti Abdullah Jamila binti Abdullah ibn Salul kasi obufumbo buggwamu essanyu tiraggana kuva busazamu teri akusibayo kuba ngera bwe tali yakutwalayo teri yakkaka gendayo gwesimira nabo gutyo embeera bwebeeganye wadde nga tukwiza obugumiikiriza ffe eno gwaffe gwakukutira bufumbo kuba tetuyiwa bufumbo bw'abaana
tuba tufuba okulanga tukutya obuki obugumiikiriza. Ogumikirize olindemu tulabe watunza waliwo ebyo nga tusobisalira amagezi kyekibatwalanya nti kino tunyogera eddagala. Kati ono omuga nti ensonga ezibasumba tuba twetaaga ozitunulamu tutule tuzoogereko. Oluusi gw'olabanga gy'olaga ye wali emirembe naye nga tekituufu gy'ova gy'ogirese kisobokera ddala bulungi. Obufumbo bufulumamu badda mabega funa setback nyingi nnyo mu bulamu. Kati tukubiriza obugumiikiriza. Ekituufu abazadde abafumbo sikama kifaananyi ky'abaana bammwe nga maama yagenda abaana bakubuuza taata abaana bakubuuza maama waabwe nsooka ki gy'oyinza okubannyonnyola ddala muli n'olaba nga ddala esaanidde wakati mu kubanga ensonga tuginoonya bunoonya twanditudde abantu bangi bava mu bufumbo wayita emyaka eno mubuuza lwaki obuvaamu nga yakizuula nti ekyamugjayo kaali kasonga katono nga tena okannyonnyola. Abalala nga tunava mu bufumbo sokolooza ebintu bingi. Abakyala abali eyo nga balonya baami bajjudde ate nawo beegatteko gwe badde ayinawo obanga olinawo ojja omutwalo wali tegukumala bulungi sigazaawo okusiboga nti nabyo sikyabyagala kanzigale. Kati nno oluusi imamu nkubuulire omukyala oyo alla oluusi byaba byanfuna musajja wandekera mutwalo tegutumala n'ebirala nze nkoye embeera embi nekukakana nga tolontose paka Jordan sente azikoze wallahi bwe ziwera ate era weekanga anoonya mwami kuba sente okuwera kwazo tezisobola kuzannya roolo ya mwami kazibeere nnyingi zitya era yeekanga alina kunoonya mwami. Kati ate oluusi ngozeeyo onoonyeze kasajja no ate n'ofuna mwavu ate gwe wadduka obugumiikiriza obufumbo so nga ate oba oli awo muba kuwangala na taata w'abaana nga muli wamu nsonga ezo nene muzoogerako wallahi Allah mugagga. Beeringi ennene obufumbo okubwetooloolera sabur obugumiikiriza eyo beeringi okubwetooloolera bwe buti waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Allah akbar. Allah yatukola nga tuli bigeze eri bannaffe alabe batunagumiikiriza. Alhamdulillah. Bigeze eri bannaffe omukyala kigeze gy'oli omwami kigeze eri gy'oli ayakula obugumiikiriza bwe bufaanana. Alhamdulillah. Yenna ebintu by'edduniya eno byonna nga bitaaga bugumiikiriza. Emirimu gyennyini imaama mu luguudo nga vuga bimoloka natula bugumiikiriza. Olwani oyinza okutuuka nga olwanyi nundi mukaaga bibakumye byennyini tulina ababodaboda akoona bwoba okutangira ebinaddako ng'akutomedde ate mwetondere nga yakutomedde akubuuza yagikwazise simanyi obadde bagikubadde ogitwale bajoze. Okugumiikiriza kyobalaba omubaka sallallahu alaihi wasallam ku myaka 7 egy'obukulu Allah yamutwala alunde embuzi n'endiga mu ttale ayiga obuti tendekero lya bugumiikiriza kubanga obulamu bwetagisa nnyo obugumiikiriza. Kati wano mu kulunda embuzi n'endiga bakubuuza obugumiikiriza buyigira wa siita boni naddala embuzi la ilaha illallah nga tulina bugumiikiriza obikuba emigono bitta ogikuba n'ogitta ayiga obugumiikiriza zimutawanye zimutavule zimukole eki azitwala okulya tezaagala ate bwezituuka bino ezirya bwe bubongera okunyuka tezaagala ate bwozirekayo ensolo zijja zirya. Kati endiga zitomera kituufu buli kaseera kutomera gwogireetedde ebyokulya ate ekuyodde. Abaganda bayitamu endiga kubanga eriga buli kaseera kweriga sikimanyi bulijjo ate nno bannaffe bagitantaama etaamataama nze ndabanga entebe enkemu Allahu akbar esuliko omutonola nga nzikakamu Allahu akbar eyetaama eri saboni nnyo kakati obugumiikiriza abuyige sallallahu alaihi wasallam kubanga ensi eno yonna ebintu ebisinga bitegesamu obugumiikiriza. Alhamdulillah. Onabuuza nti what are some of the haram earnings? Ennyingi zezi haram nyingi era asabye Sam ndooza naye kkiriza nti nyingi bil haram ebyokulya n'ebyokunywa bil haram okuzannya emyeso weta zaala. Imam zaala kitegeeza kuzannya bya ssente oba ne kaludo kaffe ku mizigo kali ketuzannya nako kali haram. Yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima agira bugizi bwati nawuzika empiki nafuna 5 nafuna 8 oba 5 nigigenda ate gwe tuli ku 5 kizimbe akedi namba kuwunzika bwati la ilaha illallah ne bawasayininga transfer za akedi Allah nedda amanya goono tibagikubye
Allahu akbar. Bunzi kabunzi nti kikakati zaala ali haram. Amen. Oba ali mu ssente oba tali mu ssente. N'akaludo kaffe ku mizigo kwaffe kuli bajja tikeva kuŋŋaanira. Ekimufuula haramu oyo atali mu ssente mulimu tadayi alwaqt, okulona ebiseera. Atwala obudde bungi. Akagoba kano akagwamu ke kabalisa okubanja akaddako. Olw'ensonga kano kanyumye nnyo. Abantu bakuba ludo namala 4 hours mu kifo kimu ng'alaba nga n'eswala ne zituuka okuyingiragana. Alaba nga atudde dakika 3. Chesi, ludo, matatu. Waliwo n'abalina engombe erowooza nti okuzanya ne matatu ne mukyala we wakaki kiri halali. Anti ne kaludo tuyinza bakagyeyo n'ajja kyawo banyenyeza. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Emyeso, piano, bidongo, myenge, ebyo ebintu bya shaytan. Shaytan yewangalira mu bitunga ebyo. Fajitanibuhu mubyesambe. Allah akbar. Mubyewala. Atugambye ekyo yatukonda. Jalla. Innamal khamru wal maisiru. Omwenge zaala. Buli wayogera ku mwenge azaako zaala. Kubanga bifaanagana. Gye biwunzikira we wamu. Allah tusaasire. Kakati ebiseera bye twadiibudda imamu tetugenda byekokkola ku lunaku luli. Byakwekokkola. Ng'olabira ddala nga wali oyina by'oyinza okukola ebiyinza okukugasa. Era ekimu ku bintu omuntu byagenda okwejjusa ennyo biseera. Masikini. Nga yabizannyiramu talina kye yabiteekamu. Byali free ne yabireka awo shaytan n'ebiwamba. Innal insana lafi khusr. Muntu bw'atabikwasa buvunaanyizibwa agudde mu loosi. Saballa atuwe. Ebiseera bino bye tuba nabyo ebijja nga noleba nga biri free mu bulamu bwo. Bw'otabifuula bize na mirimu gya Allah, shaytan ebifuula bize n'egyayo. La ilaha illallah. Anti otula ono gyayo simu bw'oti. N'ogiragira kakano ogenze ku Google otaddemu omuzannyi w'omupiira w'egindi omuwala omuyimbi ow'e Mexico. Ennyumba ye asula mu nnyumba ki? Engoye ze za ssente mmeka? Shaytan wabigayaliridde. Gwalaba engeri tejja bigasibwamu. Obuddewo buli free tobufuula bize na Allah, shaytan ebuwamba n'eteekamu ebyayo. Kati buli free time teekawo ebya Allah. Buli free time teekawo ebya Allah. Yo bw'ogayala enyizeewo kaludo. Enyizeewo firimu. Ntemwa na kuzibula bya taddewo ekirala. Otumye omwana ka library alete ka firimu. Allah akbar. Katandika butandisi. La ilaha illallah. Saballa wekitibwa atuwe. Kasi oteekawo ebidaawo. Yo shaytan yezira budde buli awo utali mu kantu. Allah akbar. Ebyayo anti gulemedde okusamu ebibyo. Ate bweteekamu ebyayo biri obudde bungi obubwo. Kyokka n'obukwata obudde gwe n'oteekamu ebya Allah. Abigolokera nga ate bikutamye. Ebitambula kubivaako. Kituufu. Gomanye otujja oba tuvaawa ya Rabbi. Bw'obikola Qur'an oba otulo tuvaawa. Si kyangu okusumagira ng'olaba firimu. Naye Qur'an kasoji bikola oti. N'otandika ogigwamu obuyigwezi. Anti kakati ekireetera okuba nti olubikola Qur'an otulo tujjirawo. Oba tuwetegese. Imam Shafi alina ekifaananyi kyatusiigira ekyokusoma Qur'an. Ye bwe yalinga n'asoma Qur'an. Asuka kwebaka. Yeteekateeka olwo. Okay. Bwazuuka n'anaaba n'asenya. Yambala ekkanzu ey'ejjuma. Neekuba kalifu oli yennyini. Ng'alagawo. Genda kusoma Qur'an. Kusoma Qur'an. Allahu akbar. N'aseetinga ekifo wagenda okusomera. Eddiini nga baagiwa ekitiibwa. Ennyo. Ekifo kyennyini n'akuyetinga environment nga bamalayika bagenda kujjawo. Temuli bifaananyi. Temuli maloboozi. Eri conducive. Naye ffe nayagala asome Qur'an. Fenna ateeza olw'omu tuzitegekera abaana ku revisiinga. Enzikakkamu. Enzikakkamu. Mwana asomereyo teri ddoboozi n'erimu. Asoma Qur'an mukowu muzibu. Asoma Qur'an tayisizaamu musaati mu kamwa. Konna kakuba olusuku tagambika. Tosula gisoma olina kusumagira. Asoma Qur'an mu lumu mwali mugira ebifaananyi. Afu oli revisiinga agenda okusoma Hitira. Oyo gwe tutegekera ebyo. Saballa tusonyiwe era. Yesu yasikira akasajja akate mu ledu ne kajimalawo. Katwalidde obudde wali obulabi. Saballa wekitiibwa tusaasire Allah tusonyiwe. Check nkola salary job nzikirizibwa okusasula zaka zakatul mal bwe kiba kityo nkola ntya era ddi. Hajja bagende wa Sheikh nambalira nambulira salary afuna kyenkana ki
gende w'omukugu wo sheekhe wajja kubalira agambye takola ki akola mulimu afuna musaala salary loan salary job embali wa salary loan agende kubanga si buli salary job nti owezaka waliwo bafuna salary job nga busente buti nibo bafuna salary job nga sente nyingi Imam kutufundizaamu sente zonna zenfuna nnyina ziwamu zaka oba mmala kujja kunsaasaanya kakati zaka ekisooka ejja mulundi gumu mu mwaka naam zizimu ku ibada eziri siizono nga Ramadan zaka hijja ezo ibada ziri siizono ekyo kimu ekyokubiri empagi z'obusiraamu ebbiri zaka ne hijja zaabo Allah baasitudde mu byenfuna so si ffenna ezo empagi ebbiri zaka ne hijja zabaakolamu nga bwe boogera ennaku zino ekyokusatu omuntu awa zaka emirundi ekisukka mugumu mu mwaka abalimi Allah baga nti wa atu haqqahu yawma hasadihi oyo ye buli season bwe bakungula awa kakati abasigadde ojja kuwa mu mwaka mulundi gumu ojja kuwa mu mwaka mulundi gumu ng'omwaka bwe guggwako oyita sheekhe w'omukugu n'akubalira n'omulaga ennyingi zaayo n'ensaasaanya naye nga tunaakuwa zaka osooka kujjako nsaasaanya kati ezisigaddewo zituwamu abaana school fees twajjako bwe ziti land road twajjako bwe ku mulimu ne gyensula olaba oluusi ne mukayinza oyagala mipiira mipya nayo gigyeko zaka teriwo kunyigiriza muntu wallahi zaka teriwo kunyiga muntu umuteka ku kisenge kakati nno abasinga kututunira zaka eno omulyango gwa soda kati ne tuguggalira ddala ne tugula bina abamu tebannatuka kuwa zaka balina kubeera mu saddaaka ate nga kisoboka omuntu okusaddaaka oba oliawo ekinjiko okusinga ne zaka bwe kiri nga bwetugenda omubala mu zaka ajja kuwa katono naye ate bw'aba asazeewo okusaddaaka nga ye omuntu ayinza okukwata emitwalo 10 n'agiwaayo emitwalo 10 bakota miliyoni 4 naawe omwana agende buyindi bamugire omutima naye nga ate mugenda omubala zaka ajja kuwa miliyoni 2 kati ndowooza tusooke twebanja okusaddaakanga kuno ekirungi nti bwe tunayitiriza okusaddaaka Allah agenda kwongera tusumululira tutuuke n'okuwa zaka insha allahu tabaraka wa taala. Imam tweyanzeege abuze okusinza ku ekonome bweri omwami n'omukyala beetaaga kuyambagana mu byenfuna biki omwami n'omukyala bye bandiikkiriziganyizzaako mu mbeera y'okuyambagana mu byenfuna omukyala akola n'omwami akola landiro byakwaka tubanja ne school fees mama mulwadde bakkiriziganye mu mbeera ki ku kuyambagana ekonome yonna gyeva negyeraga omukyala obusiraamu tebwine bwamuteeka kuteeka ssente tebwamuteeka buvunanyizibwa bwonna talina buvunanyizibwa oba school fees oba rent oba medical tewali omukyala mumbejja Imam aliwa atudde awaka oba akola byonna newabanga akola nga general manager mu kampani ng'ate omwami musomesa wa SST ku P5 P6 kino kitegeeze nti omukyala yayingiza okusinga omwami omukyala obutonde bwe bw'abeere wa kitaawe kitaawe yamuwa bw'ojja ne tumukuwa obuvunanyizibwa buba bubwo talina waateeka bw'abanga ayagadde n'ayambako ayagadde obuvunanyizibwa bwonna bwa mwami okuliisa famire y'abaana n'abakyala be ate negiyava gye bamuzaala nayo n'aliisaayo byonna biri ku ye naye ye omukyala negiyava ewabwe gye bamuzaala era tisi waajibu okubalabirira ye omukyala kuba yafumbirwa ggwe buli buvunanyizibwa bwera Allahu akbar wano gwe wamuwasa n'akuzaalira abaana era tewali kati toyinza kugamba nti according to the economy bayambagane nedda era omukyala kyeyagalire yo sharia temutikka kyeyagalire abe ngaafuna omusala mungi ebitagambika oba kitegerekesa eri abatulaba era abatuuliza omukyala obuvunanyizibwa bwe kulabirirwa bulabirirwa Allahu akbar ng'akyali wa kitaawe kitaawe yali amulabirira wamukima ne tumukuwa obuvunanyizibwa ne bukyuka ne buddawo gwe bumulabirira mu byonna waba alina akasente ke saba busabe olina kweyisa bulungi gyali olwo asalewo asiime akutolereko Allahu akbar esiga nti kiri wajibu nsaba lwekitiibwa mu butuufu abasajja atugaggawaze kuba emirundi mingi imamu omukyala okusinga ku byenfuna batono asigala ng'akyakulabamu omuwendo
batono seka nina mukama waffe sallallahu alaihi wasallam we yali amusingira sina kumusinga ani yali asingani Khadija radhiyallahu anha naam kiri naggaga byodo yali naggaga ebitagambika ngirwa kifo mu bifo ebisookerwako mu kibuga Makka mu bagagga abamanyiddwa naye ye yali mukyala kubanga tiyalangirako bba n'olunaku n'olumu nze mbise waka nsasula fees zonna nze nsasula ajja ati naageza kuyamba n'asasulira abaana fees ate guba oyo nabo bennyini abatula kati kitammwe mubulire okuyigira wano kiro alikyogera mpaka omulifa ne muggwawo nti nasasulako nankusiza abaana abala nze mbaweerera tagani nabasasulako nze mbaweerera amanyi ne fees gye bazitolera oyo tamanyi bano bo tulyazamanyiza sabala wekitiba tugaggawaza ekituufu ndoza imaamu omukyalo nno mu bwenkanya yanditudde waka omwami n'akola aleetere mukyala we era Allah bamulagira nti waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati al-ula abakyala batuleka fe twaddayo dda ndooza ate mu tabarruju abakyala batuleka tebagenda okukola kubanga gye bakuma okufuluma mu nnyumba beeyambula mu kufuluma mu nnyumba bambala buhijabu wallahi eyaveeka nga mwambazi wa kikaya n'ayingira owino kitwala emyezi egi nadda kakaaya ajja mpolampola myezi 3 najja ku kikoofiira oba omulabo bajja kukkiriza okukakkana ng'otuviiri otuva mu saaluni tetutekekako kantu eyali ayambala abaaya asooka najja mu hijabu nava mu hijabu n'agenda waliwo bwa fiitingi obwo agenda kasitava mu nyumba era niko okufuluma n'agenda ku mulimu kukakananga sharia gye bayita sharia kwe kuli ekikofiira era ekikola nga akakaaya olwa agenda kasita atandika okuva ewaka n'agenda eyamutonda amanyi kyobala mutugambirawo wallahi nti waqarna fi buyutikunna mutuleka kemunagenda okukola mujja kweyambula birala Imam Kiriza mpereze duwe yenjawulo nsaba Allah ajanukule nsaba Allah asasire omukyala mu mbeera y'ebyenfuna nga bwefaanana eyagumiikiriza n'atuula awaka nkiyise gumiikiriza kuba emikwano mingi gyalina egikola nga n'agimu yasomanga nagyo nakkiriza nti ekituufu yadde nasoma diguli ngiina n'ebirala kantuule awaka Allah wanjagala nsaba Allah amusaasire Allah amunyweze n'abasigadde Allah batulongooseze nja kusabira abagenzi okukola nibasigaza ennyambala okuva ku mwaka nakolera emyaka 5 waliwo omwana omuwala ali ku embasi naye tajja kugiri babu bambi ate embasi siya Saudi Arabia ziri z'abazungu giri babu teba Allah amusaasire nkwegaseeko wabula tetugambye nti abakyala tebakola tufuna obubi oba kyetugambye kubanga ate eri mu kasas Musa n'abawala bali ate mulimu akawayiro akalaga nti wabaawo obwetaavu omukyala asobola okugenda n'akola ki n'atetenkanya akalimo bw'andaba nga taagenze mutaba wakati mu kukiriziganya nebba banja imamu kituuka ekiseera ng'omukyala yakwebuzaako nti imaamu embeera nga bw'ogiraba kaŋŋende tugattegatte nnoonye ka fiizi onoonyeza landiroodi kituuka ekiseera ng'okumuga nti ku bibiri londako obufumbo n'omulimu nga ne bwoba tobuuziza ekituufu oba okimanyi alina genda na mulimu bwakanya nebba ekyo kimu ekyokunakkanya ne sharia nakkanya ne sharia amateeka ga sharia okuba nti omulimu gusigala guli mu mbeera z'ekikyala tagenda kufuuka musajja mukazi ekyokubiri ennyambala esigalewo olidde naye waliwo emirimu gye bayingirira egimu nga gyakisajja musuubuzi w'amatooke lwolwo oba ayagala oba tayagala alina giwalampa ate akimayo ki ate amatooke ge gye bagatisa agabaluba ddala ge ga 50 ng'olaba n'omusajja okola mpaloole lutalo omusajja okola mpaloole kakati nno basuzeeyo ewiiki bagenda yaseerera balirya ntondo ewansi mukyala hajuliwako okumakuma baana yasizeeyo moka yakutuka center bolt Allah akbar moka yakutuka center bolt tuliye ne bakyagikanika Allah Allahumma amin seka nina mukwano gwange yafunyisa omuwala olubuto naye omuwala amufoosinga bajjemu olubuto mulenzi aganye kumwa ssente akola atya kakati kibeera liikirira ate kyesi ekinene wakitugamba wano juzi kibeera liikirira olubuto ezambiri bagwamu ekyokubiri tebalugyamu omwana ali mu lubuto talina musango bamuleke olwo bagenze misango ebiri kati baba bakoze ezambiri obutambuze kati likyali awo balwanira lyakutuyimbula batemule Allah akbar
ekyokusatu oyinza okutempalinga n'abaana b'omukyalo oyo n'ataddeyo okufuna mirembe oba obutaddamu kuzaalira ddala bamuleke. alhamdulillah. Abamanyi batugamba nti ensobi bw'eba ezze mu bulamu bwo girwanyisa esigale ey'emu bweti, naye ensobi emu bwejja eyinza okukozesa ensobi endala nga 8. Allahu akbar. Okyali kwena emu gyogezaako kudifendinga n'okulendala 8 so ng'adde osasobola okulwana n'osigaza ey'emu. Allahu akbar. Kigambo kinene imaamu. Saballa w'ekitiibwa atuwa okuba bannaddiini ebbanga lyonna. Olulimi akozeseza lwammwe imaamu. If government advertises for a job and someone pays money to the recruitment committee so that he gets the job, what's the ruling of this? Ghish. Kyeki imaamu. Ekibuuzo. Ghish kyeki. Al-ghishu bufere. Bufere. Ate nga nabbi abutukana. Sallallahu alaihi wasallam. Buvaawa. Bwe balanze omulimu mpapula z'amawulire nga basaba abakozi baba bagenda kula interview naye gwe ogulirize bali abaliyo erinnya bye baliiseemu oluusi nga tolina busobozi. Eyo gishi nabbi gyatugamba nti man gashana falaisa minna, omuntu atufera eyo enkola si y'abantu ba ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam abafera. Imam, mu ggwanga lyettu mulimu eritali ly'abasiraamu. Wagi? Tetuli mu ggwanga ly'abasiraamu. Kitegeeza ate kumenya mateeka. Abantu bonna ekkubo kumpi eryasigala okufuna emirimu imaamu. Anti era eyo ratio giraba. Era kinga bw'onoogenda ku mafuta niwagamba nti ontiremu $15,000 naye risiiti mukole ya 2. Kiri haramu. Wallahi. Era ono akoledde risiiti ayiddeyo kwesiga ne wali kusangawa. Yadde yagikola. Wadde yagiwandiika. Naye nze ndi mwesiga olowooza. Kona ngira bwe ndimuza risiiti z'oyo yagimpaako. Atera okuwandiika ezitali ntuufu. Amazima ge gasinga amazima bwe bugagga. Ndowooza tubeere bakozi balungi. Ekyo kimu ekyokubiri, Imam, ndowooza bye tusaana okumanya nti emirimu yadde ggwe olaba eno recruitment committee yegigaba, naye committee etulako agaba emirimu. Ani agigaba? Ye Allah. Wallahi. Ako tukategeera. Ke katusumbu. Ako. Bwegenda ku musaalo yogera n'agaba emirimu. Ebisigadde bite. Banyala okukumira essimu. Ng'abawaddeyo ssente tebabawadde. Nsaba Allah w'ekitiibwa ate okumukkiririzaamu ya Rabbi. Amin. Is it allowed in Islam for a man to call his wife mama, and the wife to call her husband daddy? It's very common these days. Ekigaanibwa kwe kumuyita erinnya omuyitira ddala nti maama wo oba taata wo. Naye mu mbeera y'omukwano tewali buzibu. Okay. Ekigaanibwa mu suratu Ahzab ng'etandika. Wama jaala adiyaakum abnaakum ayirima ekitundu ekisooka emabega. Ma jaala Allahu lirajulin fi qalbayn min jawfihi. Ma jaala azwajukum ummahatukum. Abakyala bamwe tayinza kweba maama bammwe. Toyinza muyita maama wo ng'okola naye ebyo. Wabula ekyo okumuyita nga mu mbeera y'omukwano nga tekiva wansi w'ontebe y'omutima tekina buzibu. Naye eky'Oluganda kino ndowooza kyomulikira kiba kirala n'Oluzungu ndabanga ebyawukanamu mu lulimi okusadi y'ebyomukwano. Oli ayinza okuyita mukyalo nti maama n'omukyala nakuyita taata. Eno mu Luzungu ndowooza mu lulimi Luzungu mu mbeera ya mukwano. N'ekibi kyagaana kyakozesebwanga kuggalawo obufumbo. Okay. Nti gwe ssebo nkulabanga taata wange. Kiba kitegeeza kubanga taata wo toyinza genda naye mu ebyo. Mu nsonga. Alhamdulillah. Tweyanza nnyo Imam. Tweyanzeega. Ndowooza katuveeko mu bulango katono insha Allah katukomewo. فبارك الله فيكم ونفع بكم والسلام عليكم. وعليكم السلام.
musango bw'abakama baffe. Imaamu ekibuuzo ekiddako agamba nti kiramulwa kitya okusako Qur'an esoma nga weebase oba nga olina by'okola? Tekikirizibwa. Qur'an yakuwuliriza so ugirekawo neererejja mukulu yeebase ali mu bibye ali ku kompyuta alina byatayipinga ali ku WhatsApp jako. Qur'an yakuwulirizibwa ng'esomebwa si kuwuliriza si kuwulira wabula kuwuliriza. Waliwo enjawulo wakati wa byombi. Anti okuwulira obulina byokola ebirala wano olina olowoozi gw'owulira naye okuwuliriza kabakabonera akala nga tutegeramu wadde n'akantu naako n'ez'oluzungu baziwulira n'osanga omukyala nirumunyumira nga tamanyi nowapittu gonna ate olina mu kuwuliriza atula kukazannyo n'akalaba nga boogera luzungu lwataasoma naye n'akubuulira nti kati ono tagenda kufumbira ono famire egaanye n'abigattagatta mukwano. Ekikulu ennyo mukwano. Tube n'omukwano ne Qur'an. Ekyo kimu. Ekyokubiri kati onoobitegera otya nga bintu bisemberedde. Era Qur'an Karim bw'oba ogitegeera si kugisemberere. Niba togisemberedde onogitegeera. N'omukwano gwe nyinti oyinza gufuna ng'eri bunaayira naawe oli bunaayira. Bw'ona ogaa nti nja kumala kubitegeera nti okempulirize olwo toliwulira. Kituufu. Kubanga onootegeera biro by'otasemberedde. Kituufu. Era n'ensoma ya salafu basoma kukwata nga tannategeera. Session esooka kukwata bwe bamalanga okukwata natandika okutegeera bwe yamala okutegeera n'akakasa gy'ategeera. Kati ate okimanyi nti ffe abamu Allah bawadde tawfiiki ne tukwata bwe twakwata twafaakinga ne tuzikiriza ddala. Oli nagaziira ku kyalo oyo hafizu Allah atusaasire. Era nkubiriza abavubuka bonna bakwata Qur'an bw'omala okukwata Qur'an genda tandika tafsiri ogijeera ku nga bwagitandika ogije ku Al-Fatiha mpaka ku Nas. Kikira nti ate olinayo ne hadisi gyeziri otukwatira hadisi omutwalo ogwo nagwera ogujje kwesooka mpaka kwesemba. Enkya tujja kufuna abamanyi ba irimu nga musajja abogezi b'oku mikolo wentwadira abogezi b'oku mikolo nitubafuula abasomesa ba irimu biyinza okukwatagana anti bakalukalu tatya abantu n'ayogera eddakiika 40 temulimu wadde aya wadde hadithi wadde aya wadde kisa wadde ekigabo ky'omumanyi aleta bibye layini gyali musiiyiye bukalukalu bwe bwamuleeseeyo tatya bantu talina nsonyi. Allah akbar. Okufuna abamanyi ba elimu ye layini mwe tulina okuyitira akwate then wamala agende ku stage 2 ategeere atagende ku hadithi olaba Sheikh Fawzan ng'osoma aya ya Qur'an mutamanyi givunula ng'oyitawo ogisome nga ye atagimanyi yenyini ogitandika butandisi n'akoleza abasajja Allah abawairimu oyo Fawzan n'oba onyumya kiswa nga nfu ate yasooka najja okutereza nga gwogitamya Allah akbar. Kisobezza ekyo si bwe kiri naye ati namaga nti eyo nfu. Allah akbar. Basajja. Allah akbar. Nsaba Allah ekitiibwa tuwe okuba bannaddiini abatuufu. Ekino kize mu lulimi lwammwe Imam. I have my brothers who converted to Christianity. So we have a family WhatsApp group in which they are in also. But some family members say we remove them from the family group and others say we leave them. There we say we stay preaching them. What should we do in such a circumstance? So Allah tabarak wa ta'ala atutaase embeera eyo n'abantu b'ennyumba zaffe n'endiyo zaffe zonna n'abaliva mu layini zaffe bonna paka tuweesaanawo. Ekyokubiri bwe kiba kibaddewo ne wabawo munnaffe alutadda tetumwesamba nnyo atube wala anti tuba tumwetaaga akomewo sigale nga tumukolako ddaawa ne mu family group tetumugyamu tumulekemu oba oli awo tunamwagasa wabula abamwesamba ne bamugoba newaka be bazadde taata ne maama bakuzaala olutadda sa Allah bitukingirize toddamu kulinnya wano lirabe era nebojja nga olitotedde sukaali nnyama bikigenda tuzimbira makaago ateganga muntu twala makaago katusimbusiisira bwaffe walutadda tetuzala bamu innahu amalun ghayru salih mulimu gwatusala twakula omulimu ni tegwayitamu kali kati naffe katugute naye ate ba brothers and sisters abutwala tugende mumusigale nga mukwatagana naye
era omukyaliro omugayi naye munange lwaki wadduka mu ddiini tulina abc lwaki tokomawo ndowooza tufune n'ekyokuyiga imaamu ku nsonga oba oli waliwo obunafu obwaviirako embeera okufaanana bwetyo naffe bakati bano babrothers ne bano ab'oluganda weekangera obugayaavu oba obunafu okwaviirako ezo ensonga ate ne mu famire zaabwe gye buli azin omu ku bo yawaseera omukyala si musiraamu kati ate abodde oli muganda we yava mu busiraamu tolabanga kuba era ebiseera ebisinga ebyokulutadde biva nnyo mu layiniza okuba nti ate yawasa omukyala si musiraamu namusiraamu amusiraamuzi maama yafumira omusajja si musiraamu tebatabitegeera neba ebiseera ebisinga elayini gye biva eyo ebityo kati tusaanaffe kennyini okunoonya obunafu bwali luddawa twerwaneko okubizibikira then n'okusala amagezi baganda baffe bano bayambye tutya okudda munaga nti nsaba kunyinyonyola ku nsonga ya nabbi Idris kituufu yakozesa amagezi okuyingira ejjana nga mulimu sikitegedde yarabbi eyo kissa n'ekirala tulambululire ku mwami alijja gwe bayita Muhammad ng'ayina ebikolwa nga ebya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyullah Idris. Naam. واذكروا في كتاب إدريس إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. نعم. نبي الله إدريس واذكروا في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أيوة بيجامبا. abantu balina kisa gye banyumya ku nabbi Idris alayhi salam. Naam. Yuke bali babiri. Nani? Aliomu Elias ne Elias sayibali abali. Kituufu. Nabbi Idris alayhi salam bagambu yagenda mu jjana yasaba Allah alambule jjana naye kiswanfu. Okay. N'alagira malayika Jibril amutwale. Allah n'alagira malayika Jibril kyasabye mutwale. Ne bamutwala mu jjana ne bamula n'alambula amalimiro emigga mponajjamu engatto n'agikweka mu kati. Bafuluma ku mulyango bagenda mugamba nti we Jibril engatto yange emu ngikoze ki? Njirabidde. Namuga agenda ogisiime kankulinde wano. N'addayo n'atuula Jibril n'alinda omusajja ng'adda. Kati omusajja agenda otuuka eri munda omukima ng'ali mu bitebe ali mu juice anywa. Kyowange. Olwatuuse nga teyakubuze. Tugende. Amwaga nti ayingira ejjana tagifuluma sinagyendaga. Ayingira ejjana tagifuluma. Siva wano. Siva wano. Kati Jibril ngate jukira nti bamalayika bawa banabbi biti nadda yagambye Allah nti munango omusajja anjiza akalipo kakananga kali nabo benyumya benyini byeraga nti muleka abeere eyo muveeko eyo kisa sintuufu eri warafa'nahu makanan aliyya kyategeezaamu ekifo ekyokubeera nabbi okubeera nabbi wa Allah abakusitudde ekifo ekyowa mu nkuyanja y'abantu be yatonda teriyo rank ya beeyi mu nsi yonna nga Allah kufula nabbi we. Mu ranka zonna ziwali olabye ez'ebbeeyi mu bantu wano teriyo ranka ya beeyi nga Allah kuteeka mu kifo ekyo. Saba Allah mu layini yaabwe mu abantu wangaliza. Amina rabbi. Naye so simbu yasala olukujjukujju okakana n'abasinza amagezi. Yasinza Allah amagezi. Jibril naye n'amusinza. Ate babasinza Allah Jibril baba kyayogera. Ako kanyonyi si bituufu. Alhamdulillah. Ekyokuyaddabuza ku Muhammad alijja ng'alina ebikolwa by'owekitiibwa sallallahu oyo subhanallah obumu ku bubonero bwa qiyama obunene waliyo omusajja muyita Mahdi al-Muntazir. Mahdi al-Muntazir alindirirwa ke kabonero ka kamu ku bubonero bw'ekiyama obunene era ke kaggulawo ke kaggulawo obunene obubonero bw'ekiyama kyentegedde nti bulimu emiteeko ebiri waliwo obutono n'obunene kati akabonero akaliggulawo obunene Mahdi al-Muntazir wajja kujja nabo bulimba bamweyite naye nabbi oli sallallahu alaihi wasallam yatuwulira ebitendo bye byagenda okuba nabyo nga mu byo ava mu kibuga nabbi mwazaalibwa sallallahu alaihi wasallam ekyokubiri amannya ge gafaanagana aga nabbi sallallahu alaihi wasallam n'aga kitaawe gafaanagana aga kitaawe wa nabbi Muhammad amakulu ye Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ono alijja agenda kuba munywevu ku kitaabu wa sunna. Agenda kuba munywevu nnyo ku Quran mugissa mu nkola ne sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam zissa mu nkola. Abalala bonna bagenda okujja okwerimbalimba nnyo mulimba tabula ate
nga Qur'ani bagiri wala bayayi batera bantu bwate yeyi oli agenda kuba muntu mutuufu nga munyeevu ku kitabo kya Allah ne sunna za Nabbi sallallahu alayhi wa sallama. Alhamdulillah. Tugaye tumulabangako tumwekwateko. Naam, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Onaga nti kibuzo okuleka ekirevu ku musajja kiri sunna oba wajibu era kisaza afuna omusango? Ekirevu ze zimu ku sunna za Nabbi sallallahu alayhi wa sallam zaataleka sallallahu alayhi wa sallam. Wabula ekigaa nti akisaze aba ayawukanye n'enjigiza ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Okuleka ekirevu kiri sunnatu muakkada, ze sunna Nabbi zaatalekanga sallallahu alayhi wa sallam. Era akisaze aba ayawukanye n'enjigiza ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'ekikulu ennyo ekiri ku kirevu kino kuyigiriza abantu kukyagala. Niyo batanakireka kutu ate omuvuma ate omukkakkanya. Innaka la tahdi man ahbabta, toyinza kulungamya gwoba oyagadde, walakinna Allah yahdi man yasha, Allah yalungamya gwaba oyagadde. Ekikulu ennyo kunnyonnyola n'omulagano obujulizi, naye ate tomusaako nnyo kifuba na kulaga nti mwononefu nnyo nnyo tasaana kusembera mu bantu. Sheikh Fawzani agamba nti ekituufu tubayinu lahum alhaq, nyonnyola ekituufu naye okunyiga ennyo ekisusse. Oluusi Imam ekituufu kino abakisomesa ate tukigobako bugobi bantu. Ensomesa yaffe ku kituufu olutuuka ejja ne bayakandula noga kati gweze empale onoonya ki mu muzikiti kati noga nti kaakati olwo abankoola kukendeeza mpale oba angobera ddala bugobisi zikendeeza okukakkana ng'ajjeeko ekiriba ku isaaji ati kaakati noga olwo obafaananira ddala anenda bannange nekirega nti ofaanana abantu abatalina shahada abatalina sala, ekyo kyabulabe. Tuyinza kufaananya muntu alina shahada alina sala n'omuntu atalina shahada atalina sala. Naam. Okay. Ono ekibuuzo kye kiwanvu naye ndowooza kyabuuziza nti muganda we yamaliriza A-level oba kusaidi y'eddiini oba ey'edduniya simanyi, naye kyabuuza can he be subsidized at any Islamic institute or university? Alina ennyambibwa gy'ayinza okuyambibwa omuseereza ggwawo oluvannyuma lw'okutuula US. Ttiimu ya Furayi egyo kitunula egyakiweza Bafurayi. Okay. Ebibuuzo bino atamanyi kubyeyitira ennamba eri 0701 83 58 73 oba 0701 3976 32. Ebibuuzo gy'oba obiyisa weziri kati awo weziri naye eri omuyizi wo ow'Essekanyonyi ye simu alina ya bupeesa kati afuna audio kati oba oli awo ennamba eno ayitirako audio esobola okumuyamba. Kinamulwa kitya eri omusajja okwogereza nga naawe omusiimye ate oluvannyuma n'akuleka mbu waliwo omulala akwagala so kati mbu ye yeerekereza ku lwa Allah ate nga nze aba nnumiza kozi ye gwe mba njagala. Kyendabye kirabika nti waliwo omwami omulala yagala omukyala ono. Abogereza baali babiri. Omukyala yalonda gwasiimye so si anti kati ono gwasiimye ate ye abivaamu mbu alekedde oli ku lwa Allah. Kakati kyendabye wano kwe kuba nti abaami babiri bayogereza omukyala nga tebakimanyi. Era tekina buzibu. Wabula ekina obuzibu kyekiriwo kwe kubanga azereti kumanya nti waliwo amwogereza n'asigala ng'akyala n'ojja nawe n'ogenda ku layini, ekyo kiri haramu. Bwe kiba nga omukyala tannasalawo ate omwami ono azze owokubiri lwakimanya nti nagenza okwogereza waliwo amwogereza alina kuvaako. Kati bwavaako nga kati ndooza ke katubagira ono omwana muwala kaalimu nti ono eyavuddeko omutima gwe gwabadde gusiimye kati ate mulekera oli gwe gwa wallahi simanyi. Allah akbar simanyi. Allah akbar. Wakati amukubira mugaye nti Sseruganda wabirese naye ate nze gwegwenyi. Tamukubira naye bwabanga ono yeekanze ng'oli ayogereza n'akita aba tukoze kya ddiini ate. Wabanga yeekanze wali yamusookayo aba akoze kya ddiini. Okay. Ima mulayini eno yennyini y'okwogereza. Bigambo ki omuntu bayinza kukuuma batya ebigambo butasoola oba kuva mu layini ya ddiini omukyala gwe boogereza n'omwami ayogereza
era okwogereza kuno kuliko ebbanga ekkomeke nti teriteekwa kusukka ekisooka okwogeza kulimu emiteeko omuteeko ogusooka omwami okuyimuka nagende wabi w'omukyala nasinkana taata we namugamba nti nze hafisa oli tekina buzibu kitali ekikiriza nga tanalaba Hafsa nasooka agenda wa taata yamulaba anti Hafsa omulengera bulengezi n'atatuukirira Hafsa nagende wa taata ate yesinga obulungi eri ku nnono atuuke wa taata nga Hafsa tamanyi eyokubiri kutumayo ewa taata era neyikirizibwa tewayinjala okugambira muzeeyi haaji oyo Hafsa oyo gwe neetaagawo gwe atumye imamu kyeyo nayogera eyokusatu zonna zikyali ezikiriza kuwandiika mpandiikidde ani taata Hafsa ono nga sintonamwogerako talinawo mulimu otusinze wa taata emirundi talinawo mulimu awo nyini nsonga zimuyitako tetulinawo kumwetaaga taata yanamuyita taata anti wakisoose eri wa taata taata bwolwamala okusiima nti isimono njamuwa Hafsa wange then nga tulooka tukakasa nti kati Hafsa naye kakulabeko kubanga ate ne Hafsa naye atalinayo loolo ye ayinza nti anzi simusimi kati imam nze nayisemako bugwe gogambye yasini najja ayita wa Hafsa wennyini Hafsa bagenda omutuuze nga nti anze taata tewali buzibu yasini yali yajja adda nze noonya omulala noonya omulala ekkuba eriyita ewa Hafsa nalyo ttuufu naye situlikubiriza nnyo bisoberayo batabukako naye nalyo ttuufu emirundi emingi sibyangu okufuga singa tulyegendeza nayo likirizibwa society etamugano kubanga si ddungi nnyo bigambo kyawe imaamu wakati Hafsa kitaawe yansiima ebigambo birina okukozesebwa wakati w'abantu abeeyogereza ng'anya biteekeddwa okuba nga tebisukka mu programu za kufumbiriganwa so sikutandika kwogera bigambo binene birine mu bufumbo kubanga totanafuuka halaali gy'oli kutandika kuwaana bifo bye ebyekikula engeri gyeyakulamu watanafuuka halaali gy'oli tokkizibwa kwogera naye abamu nno n'oluusi babitumya ssebo Jamiru n'atumya ebifo bya Hafsa bimuweereze ku ssimu Hafsa n'atumya ebya Jamiru kiri haramu tonakukizibwa birabako olaba bitwaza okuwoowa nabo tubibagaana so nga ate mukyala we lwaki gino emikutu gino egyegyesiika muyinza okubiweeza nga mugenda bira babiri nebijja bifuluma nebisaasaanira ensi yonna naye nga ate wali halaali na halaali ate olwo bana batanafuka halaali mukyali haraamu tolina mumulaba mu bifo ebyo mukyali haraamu tonakuza muntu abakutuuka ku leve eyo yadde byonna mwabikkirizganyaako naye temunaba halaali ebigambo ebikozesebwa wakati w'abantu abafumbi aboogereza ngana birina kuba nnomo muteeka obutaba mu nsonga za kisenge kati mutannafukayo era birina kukoma taata yagambye tukole mu agasiti omukolo gugenda kubeera eri waffe eryantonde tujja kwetaaga abantu 30 nawe ebiwe bityo naye okuba agagambo galinga ekibuga Kampala obunene nakubawo ekirala olumu bisingawo ebiri haramu era tuba tusobya waliwo ebbanga ekkomeke eryokwogereza tewali bbanga kkomeke bwe tumala okukizuula nti buli wamaze okwetegereza kubanga olina okusema omuntu n'omunoonyerezaako siga nti ate saamanya atera nnyo okukosa ebbanga tewali kkomeke tweyanziza nnyo Imam. If I get a dream good or bad while in sleep and the thing I dreamed about happened to be true in your real life, is it shirk when I believe in it? Anedda endooto wali abalota endooto eziringeza bannabbi kubanga nabbi atugamba sallallahu sallama omuntu ayogera amazima waliwo levo gy'otuukako mu kwogera amazima awo ekyolabira kwanga nti bwaba yaloose eddagala nga lyalabye ku bulwadde bwonna nerijja ligezesebwa nga ttuufu yongereza wenzija wali abantu aboogezi b'amazima Allah bawa ebimu ku bitundu by'abannabbi ebitundu by'abannabbi ebiruwa okuloota endooto entuufu muteeko mu mitego mu mbeera z'abannabbi bo tebeerogoza bino byaffe aloota agenze London kyokka ate aloose ali mu ssente nnyingi nnyo naye ng'amanda isimanda yennyini kakati bwe kibanga omuntu akirosi ne kibaawo kyakwegendera sinza omuntu bamushiriki osobola okiroota ne kibaawo ne bajja balizuula nga ddagala likola naye ate tofuka kabaka nsi kugifukamiza kuboggolera buli kiramu bantu kutandika kusimba ayini kujjawo
aha kimala naye okulowooza nti kati nze ndi wa kitalo nnyo baziyo n'ekizimbe kinene nnyo parking bagigaziye bantu bajja bangi baagala kulaba omukulu yaloota kino era kyakwegendereza nnyo endooto zakwegendereza so okuloota endooto emu nga ntuufu n'obuza edduniya yonna era bakyasinza okubuza abantu ndooto nalaba Bikira Maria naŋŋamba ndi nabbi nalaba Bikira Maria naŋŋamba ndi mutume nanywesa abantu petroli bakumako omuliro waliwo gwe nalabye nga ayiira abantu soda ate kantiini emutunda yiye wali mumugula wali najja namubayiira kutindoza nayo yajja nabaga nti naloose nga soda mu kantiini muno endooto zakwegenderezaho osobola okuloota ekintu ekituufu naye tokiteekako nnyo nti kati nze ndaba wano nti ebyendoota bwe bibeera nkinyumiza abantu ekyo tonyumya nti nze buli kyendoota sirika kigenda kuleetera bizibu kigenda kuleetera bizibu so si mirembe nsirike alhamdulillah onaga it said that during a funeral the grieving family can't feed people that came for the funeral rites. In Uganda especially, the Nubian culture, it's common practice of serving food people who come for abantu bazze okuziika obagabula waliwo families ennafu ezitasobola kugabula abantu bazze kuziika ne wabawo eziinamu nga zo zisobola okukikwasaganya tusaba tunnyonnyola ku nnamula y'obusiraamu ku family efiiriddwa si yegabula abaana bajja okuziika ebagabula abaana bafiiriddwa batugamba sallallahu alaihi wasallama Jaafar Abi Talib bwe yafa muganda wa Ali emukuta n'agamba sallallahu alaihi wasallama yafiira mu lutalo amawulire ne gajja e Madiina nti Jaafar muvubuka oyo mutoyo musaabalwanyi Allah amujjuludde nabbi n'agamba nti isna'u li ali Jaafari ta'aman fa innahum qad ja'ahum ma yashghuluhum mukolere abantu b'ennyumba ya Jaafari emmere kubanga ebirowoozo byabwe biri wala bali bize n'okulooza ku muntu waabwe bakolera emmere kati ate okuba tukolera abantu bano abafiiriddwa emmere olwaleero tujanguye akapapula ak'ebiri ak'etaano ak'esatu n'okateekayo kimala so si bali alowooza ku sanda alowooza ku muntu we nti ate abazze okunziikira batudde wali ate nammwe nane mujja mu munoonya twatudde muti wali tetunafuna mmere mwazze muziikirako mumutegeeza mutanafuna mmere ate owulidde nafuna emisubi ebiri oguli muwaleeti ffe tulina okuleetera n'emmere nti waliddeka okulya nti kwata kaakano naye okusinga okudda mu kuba nti tumufuula bize abakola naye muwino twazze muziikirako mutule sayidi erinja bagabula mube netta bansobe nsaba Oweekitiibwa atugaggawaze tujjagira ku Nubian culture ng'eddiini weeri kituufu onaga nti ku sayidi y'obuko mu busiraamu waliwo abantu batatekwa kusemberagana kuba twawasaayo waliwo abantu batatekwa kusemberera munne kuba ono yawase woono tetulina buko tetulina buko enzikirizayo gamba katonda olufuna okwazina inshallah katukomewo atulaba assalamu alaikum. East African Honey Bread guno gwe mugaati gwokka munnayuganda gw'osaanye okulya guli ku mutindo muwoomu ate nga guliibwa abantu bonna kubanga gukoleddwa mu mubisi gw'enjuki teguteekeddwamu ttondo lya sukaali lyonna era nga gwe mugaati gwokka ogukoleddwa mu mubisi gw'enjuki agwetaaze gusange mu maduuka ne supermarkets wonna mu ggwanga. East African Honey Bread gukolebwa aba East African Organic Honey ku lw'obuwoomi n'emigaso egiteekanika. Lya East African Honey Bread. East African Honey Bread guno gwe mugaati gwokka munnayuganda gw'osaanye okulya guli ku mutindo muwoomu ate nga guliibwa abantu bonna kubanga gukoleddwa mu mubisi gw'enjuki teguteekeddwamu ttondo lya sukaali lyonna era nga gwe mugaati gwokka ogukoleddwa mu mubisi gw'enjuki agwetaaze gusange mu maduuka ne supermarkets wonna mu ggwanga. East African Honey Bread gukolebwa aba East African Organic Honey ku lw'obuwoomi n'emigaso egiteekanika. Lya East African Honey Bread. East African Honey Bread guno gwe mugaati gwokka mu
الدين نصلي ونسلم على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Imam twakomye ekibuzo kyabadde kusaidia Buganda mu Busiramu tulina obukonga gundi tateekwa kusemberera gundi kakati eso ye Allah tabaraka wa taala bwe yali atunyumira mu surati Nisa yatulaga abantu abo enkolagana yaffe nabo abasaidi gye twawasa naam neje twafumbye bwana omwana omuwala bwafumbirwe eno owerayo bwasezala naye obuko obujja mu al-muharramatu al-mu'abbada bin-nasab bye biki ebima abantu abali haramu okuwasibwa naye nga lwa musaayi naye obirawo al-muharramatu al-mu'abbada naye buli wabanga afuse abada lwa nsonga nemusigala babiri tomuwasa kubanga bamaze okuyingira mu layini ya maama wakuzaalira ddala beera zonna bisababu lwa nsonga bani sababu y'ensonga kuba omuwala ono wajjawo ensonga najja afumbira mutabani woono kati mu buli ngeri n'afuna akakwate ku ono awo yabafuse abamwana we abawuli kitaawe nga gwe oli mutabani wooli era oli maama we ennyaniza gye banyanirizaamu mutabani waabwe gyennyini gwe bazaalamu omuwala gwe yafumbirwa yennyaniza gye banyanizaamu omuwala mu mbeera zonna za mwana waka ekyo kibeera alhamdulillah yokkalicha yaffe ey'ekiganda ate ekisindika walala yo ekikulu naza atakusemberera naye ate yo shariya tesibweto n'omwana muwala oli okusemberera taata wo era ate bwogenda bamagulu meeru ate naye bategera aya eyo nazala musembeza bulungi sezala babatula bonna kibalina buzibu eba famire emu onabafuse mwana wammwe onabafuse muwala wammwe onabafuse mutabani wammwe abusiramu no bwakusoma n'okusalawo kuba abasinga imaamu ebitundu ebimu tuli basiramu ate bagutuuka wano mu buwangwa abamu waliwo ebigaana nze yadde boogedde batyo naye nze sinza kukyala muwala wange gye yafumbirwa mukoddomi wange kyenne mutunulako ntya naye nti no Qur'an awo ino Qur'an eŋŋanda zijja mu layini bbiri imaamu namma mukyala wange akyale wange eka agomaka kyayimu bagalo batetwa musaayi nsonga ki yagwawo yawasa eno nsonga ki yagwayo yafumbirwa eno tufuna eŋŋanda lwa nsonga ebiri emu ku zo lwe tubadde tumanyifu abasinga obungi ye sababu ensonga eziguddeguddewo zitufuula abooluganda ne tusheyalinga byonna obutabekaayo okuteba musaayi nsonga bwetaba nsonga musaayi alhamdulillah nkakasa imamu atulambululidde bulungi nsaba Allah tobitegeera n'okusalawo wajje tugwa saliwo eri wabula waliwo ebintu by'okwegendereza waliwo ate al-muharramatu al-muaqqata waliwo abali haramu nga bo bali bakaseera era nabo bali awo kati nga sister wa mukyalawo oba brother wabalo mulamu bamuyita mulamu saidi zongera ate oyo ye wakwegendereza si wa famire era tetumukwata mu ngalo tetumuwahaaga ate nolunyefu ate wano byebitalina mulamu wo oba oli mukyala mulamu wo oba oli mwana tetumuwanga ffe mulamu waffe twegazaanya naye olwegazaanya ate lwetutegazaanya na nazaala kati kankubulire tuwa engalo n'okutula nabo ne haaga al-muharramatu al-mu'abbada bin-nasab abali haramu abada mu musaayi omwahaaga nga muwalawo n'engalo byonna ne al-muharramatu al-mu'abbada bisababi oba haram abadan bawabalo brother wabalo sister wa mukyalawo tetumuwangalo tetumuwahaga situtula naye wekumire wala ajja kutwaza mu muliro oyo tomusemberera naye ate ffe tusembeza nazaala ne tumukasuka eri nyini wano era bajja atula ku muliraano bajja n'abonaabonera eyo Allahu akbar ate ono neyeegazanya ne mu kisenge gamba uno waba agenza okuzaala ono yasigala ewaka n'akola emirimu ate nabbi gwe yagobawo sallallahu alaihi wasallam okukakana nga musuze naye awaka gwe yagobawo ffe gwe tusembeza Allahu akbar era okukakana emisango gye tulina amawofe begoli kuva ku byamubaka sallallahu alaihi wasallam yamugobawo ewaka teyeegazanya nnyo kyenkaniza muzibu gwe yakkiriza okwegazaanya ate
sabala to bitegera ya rabbi amina ya rabbi anabuza nti is it true that one should do not ask Allah for sabr and instead ask for hidayah and afiyah? They say if you ask for sabr, it's like asking Allah for hardship to test your sabr. Lastly, what is hidayah? Hidayah shigeza bulungamu. Allah hidayah bwe bulungamu. Sabr bwe bugumiikiriza. Afia okujja mu mbeera enzibu gy'olimu n'agikutaasa. Naam. Tewali agana kati obugumiikiriza butabusabye Allah n'obusabani. Mbwanti obwemusabye bizibu. Aha nedda. N'ekirala mbwina musaba hidayah na afia. Ebizibu byokka si byetagisa obugumiikiriza n'ebirungi byetagisa obugumiikiriza. Abantu tebakimanyako nti Allah nti wabalawnahum bisayiati walhasanati laallahum yarji'un. Suratu Anbiya. Wanabilukum bisharri wal khayri fitna. Wanabilukum bisharri wal khayri fitna. Allah tabaraka wa tugeza mu birungi n'ebibi. Ebirungi byofunye bigezo naye bitagisa bugumiikiriza. Ne ibadati no weewonye. Okusala imambo toba mugumiikiriza. Tosobola okusala. Okusiba bwe takwadde bugumiikiriza. Kati obugumiikiriza tulina kusaba Allah era yabugaba kituufu ye kennyini yabugaba naye tulowooza nti bw'osaba obugumiikiriza nti oba otegeeza nti azeetera ebizibu. Obugumiikiriza twetaaga mu bintu bingi tusaba Allah tuwe obugumiikiriza. Allahumma amin. Tewali buzibu kusaba obugumiikiriza. Alhamdulillah. Kirabika ekibuzo kyange tekyanukulwa but mbuuza nti abantu twajja tutya okubeera ne different colors, races, tribes, languages from Adam and Eve if ancestors didn't happen among their children and ancestors is prohibited in Islam. I need an answer kuba abakafiri bandi bubi. Ancestors yakiwandiise ancestors kikino katukiddemu kirabika ekibuzo kyange tekyanukulwa but mbuuza nti abantu twajja tutya okubeera ne different colors, races, tribes, languages from Adam and Eve. ekibuzo kyaffe tusembayo imam. ya ayuha nnasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سورة الحجرات. بأدم تبين لانجيزو ني الله يتكسنتي يتريكم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله تبارك وتعالى nti abangi mu abantu nabakola nga mbajja mwami n'omukyala min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا nibateekamu n'amawanga wa qabail ni kabira musobola okumanyagana ne mu Roma natugamba wali ku page wayogerera ku mawadda wa rahma wajala ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayati lil alimin. Allah yeke nyini yekatono kimutawanya ati Adam yali wakala ki n'abasoko kubaawo ekyo kinzo kubanga kimutawanya ekyo si ekikulu ne Allah teka mulangi ng'ayagadde tumanyagane n'okutegeerangana nti ono musumaali kati okwawula ennimi tribes n'ebirala ekisooka waliwo bye twetaaga okukkiririza mu Allah. Nze ngamba nti kati agambye nti abakafiri bamuli bubi simanyi kyategeezezza. Waliwo omuntu abuuza kyabuuza mu mbeera yakukayanya bukayanya yafujjo ne wabaawo abuuza ng'anoonya kuyiga. Kati ono abuuza kino ekisooka eno mu busiraamu gy'ababuuliza tannayingirayo yeetaaga male kusala kuba jjeeno annyonnyole byonna lwe tunakkiriza nti Allah waliwo byatajja kutunnyonnyola lwaki yabikola ati kati tuwe ennimi ez'enjawulo. Mbadde manya abuuza yakitya okuba nga tuli mu kalaazi abuuza lwaki ekyo Allah yamanyi kalaazi language yakigambye kyatwesa mu kalaazi zino n'ekabira zaffe tumanyagane tumanye nti kati omusumali abula ate omukyayina ategerekeka lwaki yateekamu ebyo tumanyagane yensonga gyatuwadde yagiteekamu وجعلناكم شعوبا وقبائل نبتلمو ebibiina ne kabira na lwaki litaarafu musobola kubanga mumanyagana nti bano beeno bano beeri eyo kabira bweti eyo kabira bweti naye nekyo waliwo ebibuuzo ebijja nga tebirina samara kyekituufu nga tulina kyogenda kiganyirwamu bw'omanya nti lwaki Allah yatukola ki okujja bweti lwaki oyigamu ki kyonoonya okuyigamu ndowooza omuntu nga n'abuuza asooke kunoonya kyagenda kuyigamu kyagenda kubuuza
mugaso ki gwengenda ofuna mu kibuuzo kino nga olyoka ekibuuze ne ku lw'abalala oba oli awo oganyulwa abasinga ffe tubuuza oba lubuuza lwaffe ojjo nyina eyambuuza emabegako wali businga mbeera ekalubye nga waliwo mbizi yokka obusiramu bunzikiriza ogirya namuga nti gwe kyobuuza wali okiwulidde ku kutuuka kwani embizi nga yavuddewo watavudde embuzi yesigalawo etya embuzi netesigalawo bweba weeri n'ebirala birina okubaawo tulina bye tubuuza nga ekituufu ekyokwiga tekivaayo nkyalaze muzamu Abubakari mbuuza nzikirizibwa okuwa ku bafamire yange abeetaavu ku adhuhiya gyensaze oba abeetaavu omuteeko gwabwe guli nyina gwa beebweru nedda famire webanga erina obwetaavu bawe ate okuwa kikirizibwa nedda kiri haramu okukwata ku bisige by'oku maaso nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti laana allahu alwashima wal mukolimire Allahu akbar era buli olaba ekikolimo ng'ekyo zambi ddene ate amala yajjo tubuulira alhamdulillah. What is the ruling on dua ya 40 bannange ate luzungu dua 40 tulinako obujulizi yeriwo eyo imaamu dua ziri 40 yegibaga nti omufu amala ennaku 40 mu ttaka kikutula nsinga ensinga eno omutwe gukutukako ku bode agita kikutula nsingo naye tebiriko obujulizi kuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam byogerwa bugeewo ate nga ye musomesa w'eddiini eyafiirwa nga bwe tufiirwa gamba yatuminya n'ebiri eri wansi mu kabbuli awamma kati ate ffe twetutenga wa alaikum salaam olw'ensonga oli eyagaa nti wa alaikum nabbi gwe yagamba nti wa alaikum salaam omuyudaaya yali agitudde bubi yamugaa nti assaamu alaikum okufa kubeere gy'oli nabbi yamugaa nti wa alaikum salaam naawe kubeere gy'oli naye bw'agitola n'agitereeza omuddamu tewali buzibu alhamdulillah aga nti singa maze okufuna wuzi omwana najja akaaba ne muyonsa amabere ne gantonyera oba namboogera nziramu okufuna wuzi oba nsigala nkyagiina ebintu ebiva mu mubiri gw'omwanadamu ng'entuuyo senyiga amalusu byonna ebiva mu mwanadamu tebimalako wuzu okujjako ebiyita 200 ebiyita 200 bebimalako wuzu kati omwana okuboogera tekimalako wuzu amabere okutonyera tekimalako wuzu ebiva mu bifo byonna byonna ebisigadde tebikumalako wuzu n'olugoye teruggwako wuzu naye kalunsambuli ali mu bifo ebi bibiri kasita wavaayo ekimu ku makubo ekiyita amakubo ago ekijja omuntu yennyini abatalina wuzu n'olugoye lwe batonnye wadde bikyusiza langi kubanga biyinza okuyita 200 ne bijja ng'omusaayi era tewaba wuzu biyinza okuyita 200 ne bijja nga masira era tewaba wuzu naye bifaanana soda nga bwe watugamba era newekunkumula soda siga nti leero guno soda kasita biyita 200 ekikulu kkubo gwe bivuddemu talina wuzu newe bitonye tewali naye wasigadde ne bootuya nawe wena n'oggwawo n'otonya amazzi tuga nti kimesola tusaale kasita nga ofunye wuzu engoye ziri mu wuzu nawe tolina wuzu alhamdulillah amin Sheikh nze Ramadani singa omusajja agwa mu zambi ly'obwenzi n'afunamu ezzadde aba avunaanyizibwa ku mwana oyo kumulabirira mu shariya bulungi nnyo era abazadde bangi abantu bangi agamba amusulawo n'agana omulabirira kati obuzibu buva manyiwo mu bukulu kubanga era yajja okujja ku lumbeerwo kyolera tugenda okuziika ne bayimusa abaana ba haaji nga mulimu ayisimye ebiraasi ayambadde bijinijini naye kani njegere ku mpale taata yamwegaana naye yaze kuziika kitaawe mulabirize mutwala asoma eddiini olaba olabirira golonze kasasiro ate butuya wa question mark kakati nsenze kyennyongedde okuyiga kigambo kyewatugambyeko nti mu abamanyi batugamba nti bw'oba okoze ezambi lirwaneko lisigala eri kati twagenda oziika lumu tuba tuli wansi mu ntaana newajja omuvubuka omulaaso n'empaliza zisibiddeeyo n'ayingira entaana ng'akaaba amaziga gatagambye taze kuziika kitaawe naye yajja leeti kati mbuuza abaana ono nti taata yamwegaana naye nga amaziga gakaaba yalaga nti eno itaata we ate bana basirizi ne mugajjemu engatto n'ekyeyini aziggyemu mu bulago alina ekikutiya kyataddemu enviiri ayitadde mu kikutiya
agenda okukijjako ng'omutwe gwonna gujjudde amigwa naye nga yamalayo haji wangi yamalayo omugenzi ate nga bw'otunira bano omala beetegereza wakutama bwati sigala bwagwa ndayo bwe sigala bwagwa nemugasa nti eno si sigala ino njaga yange allahu akbar walillahi alhamdu naye nga bano abaana bonna bannaddiini oli yamuleka bbali bwekiba nga ensobi ebaddewo giwandiko tugirwanyise esigala ayige eddiini musomese allah we muweerere mulabirire allah atusonyiwe ya rabbi so si kuterako bantu maloboozi ga bamasheekhe nti oyo omwana si wange omwana wo bwenzi taba na kitaawe kankolere omusomo ani amuwa kankula allah akbar kankoleze omusomo kyokka ate bwe yali ayenda ate teyawuliriza musomo gwa tsekabbosa gugaana kikolwa teyaguwuliriza gwe yagubuuka kati ate amaze okubikola ate awuliriza kale nno omwana oyo mulabirire allah atusaasire muweerere asome ategere allah we ayiga eddiini ovunaanwe kimu so nga oba olyawo n'ekikolwa kino ndoza kimu kubiraga nti kiri wakyenenya era weetondera allah atusaasire era atusonyiwe ya rabbi nina ekinnumya omutwe sheekh ensi mwendi si y'abasiraamu era sisuubira nti balina ennyama n'enkoko meat ebiri halaali bati buli lwengezaako okubiri omutima gwange gwennyamira wadde nga nsomerako bisimillah kyokka eno enva ziri cheap meat and chicken sheekh nze mbuuza nkole ntya kuba ebijanjaalo binnumya olubuto bwe kizuulibwa nti ennyama esalibwa batali batenkanya anaaguma n'alinyweza n'atuuka nalye wa allah yagenda okufuna ejjana kati naye munnaffe tumugamba atetenkanye naye talya nnyama eyo boniye nga bwe yalidde enimaaka nti ogenda mu bucha zonna zibaawo kati nakubuuza onteme wano ku nte zonnaeko bw'oba yabadde okulya kanyama genda ogule akabuzi akalamu okwesalire so si nti tema wano kubanga ono avuddeko yagambye baatemeewa bo oyinza okuba nga avuddewo yatimye kuli toyinza tuleetako lugezigezi ekito tukyoze tubyawule ani g'obigamba ebyo kati ekituufu atetenkanye obulamu eddiini yagikwati wadde eyokya tagisuula asala amagezi nti atuuka nayo ng'akyagikutewa allah tabaraka wataala ebijanjalo bigumire bikulumya olubuto oba hiyo enva endala enkoko n'ennyama byerekereze lwoyagadde obbirya gula akakoko kakalamu okasale olw'olumu oba oli awo gulayo akabuzi okasale oli ekyo omutima gw'okukyalamanzaani yitaaga eyo california nga nti bino byokusala ennyama ku buhiya mbaoleze muliraanga ewaabwe n'omaloweza omuntu ennyama ensale beboge kino kiki tibekimanyi ennyama nga kiro emu ennyama bweti bagende olala fruta busi ate olwaki tekimanyikidde mu nneeyisa yaabwe tekimanyikidde mu nsi yowangaaliramu ekyokusala enkoko manju waali ekyo kiri oke naye nti muliraana omuweereza ennyama ate kati enkoko gyensaza okuweerezako muliraana tekiriye waabwe era bagenda okuyisa poliisi ola tutta taddemu biki kati yali abuuza ku kya buhiya imuga nti akati awo gwena okuweereza ewali abantu abanako banatwala kwenyama kubanga ewatali tojja kuganyirwamu kufuna mpeerezo kituufu waliwo ebintu fenno byetulaba nga bya bulijjo naye nga wallahi mbazungu nga tebiwulirwangako nze omuwala yaneewuunya kanga what a nice dress ekanzu yagise dress ninga bamuddemu nga kiraga nti obusiraamu ndowooza mulembe guno okuli emitimbagano obadde kiima what a nice dress omutimbagano ensi yonna nanoonya kyenyinyonyola omwana w'omukazi ko nasirika busirisi nti kubanga kituufu tayinza kunvuma nti anti obula buti obula naye yali yeewuunya musajja ajidde mu kiteteeyi allah atusaasire ya rabbi taata wange anywa nnyo omwenge era ngezaako mugamba nti mubi but taguvaako ate every time aba nsaba ssente oluusi neŋŋaana okuzimwa kozi ntya ajja zitwala mu mwenge kiramulwa kiki ekyo ekisooka musabira taata allah amugye ekisookerwako ono omwana kusabira kitaala amugye mu mbeera eyo era okakatibwako musabira naam ekyokubiri fuba okulaba nti allah ga nti wasahibuhuma fi dduniya maarufa olina omukolera ebirungi ku byedduniya bw'okizula nti essente zino bw'ozimu wazigulamu mwenge mugulire ne sisters byetaage waka
ebyetaago by'okago by'omugulira simwa kashi tomumuwa gabula bwanya nti sukaali sabbuuni munnyo osembereze byonna byeyeetaaga naye olowooza nti yeetaagayo empale tokutulawo nkulaga nayo naye bw'okizula nti sente azigulamu mwenge gwemusembereze byetaago alime okutamiira oba zatamiira azinoonye walala zireka kuva eno naye tokutulawo nkolaga nayo naye wabula musse nnyo mu dduwa inshaallah njaga kutwala omukisa guno okwebaza Allah tabaraka wataala akyatuwadde obusobozi n'okuba tuli balamu n'okuba nga tuli wano tubakobe tujjukanya mu ddiini alhamdulillah ntwale omukisa okwebaza sheekh waffe ow'ekitiibwa sheekh Burhan Muhsin Kiti okuba naffe wano ntwale omukisa okwebaza Thuraya Islam Media ekwataganya ensonga zino zonna gwe munaffe w'osinzira okuba nga olaba ebigambo bino naawe kenyini nkwebaza tuwa obudde bal nja kutwala omukisa guno okwebaza yenna eyateekamu ensimbi ze okuba nga ttiimu ya Thuraya efuna ebyuma bino nga bw'olaba kati nkwata ebifaananyi kati kilasi endala sebukyali busimu kugatta busimu wabula kamera wentunula wano waliwo kamera zisoba mu nnya zennengera mu maaso gange amataala emiziro gino twe tugirina kituufu naye alhamdulillah tusobodde okuba nga tutuuka progress weri amaanyi tusaba Allah tabaraka wataala yenna yateekamu Allah mulage omulimu guno ku yawmul qiyama nga mwezito nnyo ku minzaani ye era tumusaba Allah tabaraka wataala tuwejja naye kubanga yiye ejja giteekamu bana basiimi tumusaba teeke basiimi wa barakallahu fika barakallah imam katono nnyo nga tumaliza wabaka bwaffe eri abatali basiraamu tulaba buli joni guba mwezi gwa mukaaga bakulumuka ne bagenda Namugongo kuba ku bwetaavu na bizibu babayita bajulizi imam oyinza obinga tiraffe n'omubusiraamu ekitutwala mu hijja Makka nawo waliwo abaziikibwawo betuba tutuuse okunywa tetuba tugenze kulaba abajulizi giri mikolo gyakulamaga ku nnyumba ya Allah ey'emizizo yeekaaba era emikolo gyakulamaga ogenda mu bifo ebitukuvu kubanga eno ensi teyenkana ebifo ebimu byasukulumiza ku binnabyo olusenyu Arafa tuzira dugulaganya n'ekibuga Kampala kugenda mu bifo ebyo tweyongera kwegayirira Allah tusonyiwa bisobyo kwegayirira Allah tusonyiwa bisobyo nze nno kyentegedde imaamu bano enjawulo ennene esookerwako wakati w'abasiraamu n'abatali bali kufuna be basaba banjawulo ffe kukkiririza nti ateekwa okusaba ali omu wakati okunnyonnyola omugenzi Kizito Lwange ebizibu byo n'ekifaananyi kya mayiti ye ekyayokebwa nga nakyo kiri awo ekifaananyi ekyo kinnyonnyola ennaku yo ffeeno awetu obuta bawe bagenze kulamaga oba kugenda kusaba bantu bali waba wajjidde ku n'ekigendererwa kya Matiya Mulumba nga ye bwazze okunnyonnyola amukolere ki Kizito omuntu akwasaganya nsonga z'abavubuka kati buli muvubuka oyo gwawanjagira amukolere ki amutuusizeyo ndowooza oba okusaba kwe ebisu bigwewo atune mu nsonga ze atuwuliriza ateekwa okusabwa ali ogwo Allah w'ekitiibwa wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh katukulamuse atulaba era atuwuliriza wakati mu kujjukiza nti ekituufu kiri nti emirimu gyonna gye tukola mu ddiini kusaala kusiiba hijja byonna bikoma lunaku lwe tuziikibwa ntagenda kuddamu kusaala yadde okusiiba oba ogenda mu hijja katusana tulowooze nnyo ku biki ebirisigala bitugasa nga ku dduniya twavaako dda muntu aleke akalimu ke kalisigala aganyulwamu ng'ate ali mu kabbuliye oluwaayo olunaggasa ng'okyali mulamu lusigale nga luggasa yadde oli mu kabbuli lunasigala lugasa abaana bo n'abaana bo bamanye nti taata waffe mu mbeera efaanana bw'eti yaleka obuufu yaleka omukululo bingi bye tuzimbye emizikiti tuzimbye enzizi mu mbeera ya borehole tulabiridde bamulekwa n'ebirala naye ekituufu kiri nti omuzikiti we guli bwe wayitawo ekkubo we gukoma bowa weeri bwe basi gavumenti bwe bayeetaagawo etwalawo n'ebirala
tuyinawo mukisa nate gwa kuwaayo ku program ya Thuraiya Production House. Thuraiya kitongole ekyegulidde erinnya mu mpeereza y'emisomo gy'eddiini. Kyatandika mpola mpola, kijja kisajjakula mpola mpola, alhamdulillah. Oyinawo omukisa okubaako ky'oyongereza, okubaako ettofaali ly'ossa ku nkulaakulana y'empeereza y'ekitongole Thuraiya Islamic Media. Kizimbe ekitebe kyakyo Production House gabeera amaka ga Thuraiya Islamic Media wekinasinziranga okuweereza emisomo mu mpeereza enteeketeeke. Bino byolaba tusatira busatizi na byuma, tulako wano dda wali kati awo vaawo, waliwo omusana, waliwo ebbugumu. Bwe tunafuna Production House mu mbeera enzikakkamu oba awo omusomesa anaatuula awantu awateeketeeke, ne tufuna ekifaananyi ekirungi, eddoboozi eddungi n'etterekero ly'emisomo egirisangibwawo ne bazzukulu baffe. Mu mbeera efaanana bwetyo tuligguka ku TV nga ye ekituufu ya busiraamu, tukwasaganyize wamu n'abavubuka bano aba Thuraiya Islamic Media. Siringi 10 buli lunaku, ze 13 omwezi, 3 kakaaga omwaka. Kiri gy'oli osasudde mwaka myaka 3 okusinziira ku busobozi bwe tusaba Allah w'ekitiibwa, ateeka omukisa mu mmaali ya bonna abazze nga bawaayo ku lw'obulungi bw'obusiraamu. Naffe Allah atuwa obusobozi obuggusanga ensonga z'obusiraamu, Allah atufuula ensonga y'okulaakulana kw'eddiini, insha Allahu tabaraka wa taala. 0705 1 3 9 ye nnamba kw'oba oyitira, tusinkane bwana ballakkiriza insha Allahu tabaraka wa taala. Fabarakallahu fima qaddamtum wa fima akhartum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi